Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Naye ndowooza bannayuganda eyatuloga akyali ku mupeera wansi embuga akyaziwanise era atulengera bulungi nnyo mu buli mbeera yenna esoboka. Nkiddamu bannayuganda ndowooza eyatuloga yenna ali ku mupeera waggulu akyatulingizaako n'otulingizaako olw'ensonga nti bw'otunuulira embeera nga bw'etambula mu Uganda na biki ebigenda mu maaso mu Uganda weewuunya nti abantu abasinga obungi olabanga abali mu comfort zone. Naye nze n'essanyu lingi nnyo lya nsusso nti abantu batandise okusituka n'okutegeera ensonga nga bw'erina okubeera. Kale nno njala tandika n'ekigwaro gikyaliro buli omu kimuwunyumire. Ekigwaro gikyaliro nno ngenda kijja mu kayimba k'omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu eyagamba nti baagala nnyo okugenda mu ggulu nti baagala kufa, nti baagala nnyo okugaggawala nti baagala kukola. Mwengenda okujja ekigwaro gikyaleero then tulyoke tugende mu maaso olw'ensonga nti buli muntu njagala ave wano ng'ategedde biki eby'enjawulo bye ngenda okubawa olwaleero. Kale kantandike bwe tuna ekigwaro gikyaleero. Mu nsi buli muntu abeerako n'emirimu gy'alina okukola ng'omuntu. Ate era bw'obanga olina okukola ng'ekyokoze kyonna ofunamu. Kyetuva tugamba nti buli mulimu n'empeera omubbi agaba n'angwala. Nkiddamu buli mulimu n'empeera omubbi agaba n'angwala. Kale nno gwali eyo ng'olina ky'oyagala naye nga tosobola kukola oba kwetuusaako ekigula magalidde bakitegeeza ne bw'onooyaayana emirundi kasanvu nga tosobodde kukola oba omala biseera. Kati akayimba ka president kemuwulira nti baagala nnyo okugaggawala naye baagala nnyo okugaggawala nti baagala kukola oba baagala nnyo okugenda mu ggulu nti baagala kufa. Kitegeeza nti gwe yenna asuubira okwagala nti oyagala kugenda mu ggulu naye ng'ate otya okufa kitegeeza tojja kugenda mu ggulu. Naawe oyagala okugaggawala oba obugagga naye ng'ate tosobola kukola ng'olingala obunani mponga byoya toyagala kukola kitegeeza togenda gaggawala. Gw'omu ku bagenda otandika okukolimira abo abakozi, gw'omu agenda otandika okukolimira abo abalina ng'okuba ebimiro so ng'ate balina emikono ebiri n'omutwe gumu, balina amagulu abiri bakola nga ggwe bw'ate olina okukola. Naye okuba nti gwe osudde gwe naggamba toyagala kukola ate osuubira nti oyagala okufuna kijja kuba kizibu kufuna. N'olw'ensonga eyo ensonga lwaki tugamba nti buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka olina okusigala ku mulamwa. Mu kiggwaro gikyaleero ngenda bagamba bw'eti. Mwenna bannayuganda abeetabye mu economic shutdown ngenda kuza omwezi 8 olunaku lwa jjo njala obebaza nnyo mwenna okwetoola eggwanga lyonna. Ffe ekigendera kyaffe kyakugezaako kugezesa mazzi kyetuli mu luzungu kye bayita testing waters. Kye bayita testing waters kwe kutandika okuteeka omutima n'obuvunaanyizibwa mu bannayuganda okulaba nti bwe tuba tuwogedde nabo ku social media bategeera kye tuwogera era nga bagenda kiteeka mu nkola. Kyenkugambye nti buli muntu yenna ayagala okugenda mu ggulu okola ebirungi ate ojja kufuula okusinkana Mukama wo Katonda. Omuntu yenna agaggawala oba anaagaggawala asituka n'agenda n'akola teyeetuulako. Kati gwe ayagala enkyukakyuka era ng'oga nti oli munnayuganda oyagala nkyukakyuka nga abantu twakusabye tukole economic shutdown okwetula eggwanga lyonna gwe n'ogulawo edduuka oba n'otayongerako mulango gwe kitegeeza ng'ate oga tuyagala enkyukakyuka oba toyagala nkyukakyuka. Mpisa ku social media nga mpulira abantu bamu abaga nti baagala nkyukakyuka ate nga bavumirira ekya economic shutdown ekyatandise jjo. Ne ŋŋamba bannange wekuba kwerabisa ng'omukulembeze bwe yagamba okwerabisa okusingawo mu kwagala wa. Nkiddamu okwerabisa okusingawo mu kwagala ludda wa. Nabagamba nti estruggle eno mugiwa akadde katono nnyo. Mulimu akasengejja kagenda okwesengejja tutandika okola ebiyenje bino tibikolera ani. Gye buvuddeko nabagamba nti abantu bangi bali mu struggle naye nga balina ebakolera naye nga mulowooza nti bali mu struggle. Omuntu ng'oyagala enkyukakyuka kye kikulwanyisa munna ali mu nkyukakyuka. Omuntu ng'oli mu nkyukakyuka kye kikugaana okukola bano kye bakola. Omuntu ng'ali mu nkyukakyuka lwaki banno bategeka ebintu ate gw'ogenda against byo. Kitegeeza tuli mu nkyukakyuka okwerabisa okusinga omwagala kuli ludda wa. Kale nja bagamba nti mwenna abatandise okukola ekintu kye tutula economic shutdown ne muggalawo amaduuka n'olwanga temukoze kubanga twatandise butandisi. Kubanga bulijjo tukyogera baga social media terina maanyi. Naye yo seeri yaspendinze ensimbi okwetoola eggwanga lyonna n'adeployinga amagye n'adeployinga military n'adeployinga poliisi ne balyoka bateeka buli wamu obunkeke mu ggwanga naye nga kyavudde ku ki
fe kuva gama tugenda kukola economic shutdown bonga baloza tugenda kukola kikwe ku demonstrating kujja abantu tuwoche bipira nedda engeri nyingi nyezo okusula mu government nga togenze wadde mu nsiko emu ku yo je tuita economic shutdown tokwata kutolekana ku muntu gale dookalyo sigale ewaka okumbalenda ku musanvu oba okumala omwezi mujja kule kintu bwe kyekola kati omuntu yenna alwanyise enkole eyo kitegeeza nti omuntu oyo tayagala kukola ate era si munnaffe kati gwali eyo ng'omuntu omula ku social media ayambadde enkofira nuupu ayambadde t-shirt ya nuupu agamba nti wa nuupu naye nga buli ekikolebwa kyonna kivumirira nti ng'ateega nti wankyukakyuka totawaana be batayagala genda mu ggulu naye nga be babagala okgenda mu ggulu nga tebaagala kufa babagala okugaggawala nga tebaagala kukola kitegeeza tebagenda kubeera omu ku mmwe olw'ensonga tebalina bakolera tetugenda kuddamu kulwana abantu olw'ensonga nti abantu abamu bajja kukolera mu ffe nakusaanyawo struggle naye nga ate struggle tejja kuggwa olw'ensonga nti ffe tujja kgenda mu maaso na buli kimu nga bwe kirina okubeera kyekibadde ekigulalo gikyaliro kati njala tutandika program bulungi nnyo nga bwe badde olina okuba awo nzigaddewo kati ntandise alright tutandise tutya njala tutandike bwe tutya okusookera ddala ngenda basaba mwenna bw'oba ng'omanyi oyagala enkyukakyuka ekintu kiri kimu n'abasomesa ekigambo kibayita okubuzaabuza amawulire okubajja ku mulamu obateeka ku bintu bitalina makulu kibayita diversion essaawa zino gavumenti erina ebizibu bingi nnyo kubanga yabba bubbi obululu bagezaako buli kimu ekisoboka okusipendinga ssente okuzibiikiriza ebizibu biri mu gavumenti naye ate mwe bajja ku mulamu ogw'okulabisa gavumenti n'okugituusa w'erina okubeera kitegeeza munammwe kennyini mu bulamu diversion esusu diversion ekisooka njala tusooka tufokasinge ku bintu bino wammanga bwe batta minisita nali siriiwo nenfuna information ezirene gye bagamba kati nze ne version endala kubanga balina kye babikkirira ekyokubiri omugenzi ono munaffe gwe tuba tukola omulimu gwe gumuwadde ku sayidi eri bamusse naye ate balese diversion ku diversion muzikiriza buli omu atandise okusharinga ekintu ekyo genda kusooka basaba ekigambo ekisooka emboozi yonna erimu omuvubuka gwe bayita timo owoku tiktok toddamu gisharinga gikomentingako eyo total diversion nkiddamu emboozi yonna erimu omuvubuka woku tiktok kubagamba tisimanye temukutayisa basimye yadduse Kampala nkusaba n'obwembeefu please toddamu kusharinga kiboozi ekyo toddamu kukomentinga kireke kitambule eyo diversion temuddamu nkiddamu temuddamu kusharinga kintu kyonna kiriko omuvubuka oyo owoku tiktok kubagamba tisimanye yabadde nedda eyo diversion mugiveemu tugende ku birala olw'ensonga nti gavumenti kennyini yeyingize mundu yezitambuza yezigaba yejjawo abantu baayo kati mwe mukitambuza mbanga abajjawo gavumenti obuzibu nti yassa abantu baayo ate nga tukimanyi nti enzita eyo badde bajje bagikozesa okuba nti batta abantu ebbanga lyonna nga bajjako omusango ekisooka ekyalo kyajja kyakafiirako abantu abawera abantu ababuvunaanyizibwa bangi nnyo n'oyo yattiddwa yakubiddwa amasasi kitegeeza nti gavumenti eri mu kati okuva okutegeeza eggwanga ki ekiriwo njala kubuuza golooza lwaki era bagenze ennabweru ne bagamba nti bakutta abantu abalina bomu oba abalina ebintu ebiteebeeza okuba nti bitega bomu omuntu alaba bulungi nnyo era ng'omakiga kye bayita daiva njala kubuuza mu nsi yonna nga bakutte abantu abateeberezebwa okuba nti batezi ba bomu bamenya bamateeka woolabyeku ng'ekyalo kyonna kikuŋŋaanye era nga n'abasibe batwala babataddeko empingu bali batambula babadisplay the moment bakutte bakudisplaynze bakutaddeko empingu ate bakulikodinze nti yogera bakuŋŋanyiza obucupa obukebekebe nga n'emmotoka ezizo mukwata zonna namba plate baziggalidde bazisiyeko ebiwero tezaagala kulabikako banna njala bategeeza ezo zonna diversion muve mu diversion njala kiddamu yoseere bino ebintu byokoledde okumala emyaka 40 plus ng'obuzaabuza bannayuganda nga tuyagala bategeere njala bategeeza buli muntu yenna mukimanyi nti Museveni kati akosa diversion okujjawo obukyamu n'obuzibu bwonna obuli mu ggwanga bugenda maaso international community ekimanyi abantu bakitegedde amawulire gakitegedde kati gwe lwaki bakuteeka mu diversion zotajja kusobola kutegeera nkiddamu omuvubuka oyo gwabaga nti yetali mu kutayisima all access owoku tiktok eyo diversion mugiveeko era temuddamu kusharinga wadde okupostinga tukufokasinge ku kyokutambuza economic shutdown tutambuze ekintu ky'okwexposinga Museveni ne gavumenti ye to the fullest buli muntu ajja kutegeera Museveni yaani ekyo kintu kye balese kya diversion ekyabbo mu kyofuna tekyawanga olw'ensonga nti bonna bafumbira bufumbira eboozi tebikyaliko makulu ekyo nakimwe kiveeko ekirala kikiro njala bategeeza abantu bangi abagenda okuba nti bava mu nsi muno mu ngeri etategerekeka naye nakyo mugaanyo kitegeera so njagadde bagamba diversion muziveeko
tugende maaso tukole ebintu ebitukwatako ensonga temujja kutegeera. Nkusaba ng'olina Facebook account, olina TikTok, toddamu kusharinga kintu kiyitibwa kyoyo mbubuuka. Nkiddamu tosharinga kintu kibayita mu kya mvubuka oyo. Iyo na diversion batojja kumulamwa. Ekya police n'amagye bakutta batega bomu ezo na diversion muziveeko. Tuconcentrating ku bintu byetulina okukola olw'ensonga nti ffe twagala genda maaso kujjako Yosereti bahabulwa. Awo nawo nvuddewo. Nazze ne mbagamba ku Sande nti ekikolwa ekyakoleddwa okujjawo nvubuka oli kigenda kuvaamu ebintu bingi nnyo kubanga nabagamba Yosereti bw'akwata ejjinja limu alikubisa ebinyonyi 2 ku 3 kuba ye kyabayagala. Nabagaya mugenda kutandika kulaba abantu ku social media baga nti ebyobufuzi bivuddemu si kyabirimu wololololo naye gwe nakyogeredde nga tebannavaayo. But unfortunately kivuddeyo ku last. Buli muntu avaayo. Politics muvuddemu. Nze sikaakufa. Maama. Taata aliyeyo. Njala kubuuza ekigambo kye bayita politics okimanyi. Ekigambo kye bayita politics kigambo kiwanvu nnyo. Mu mizikiti politics gyali, mu makanisa politics gyali, mu society politics gyali, mu butale politics gyali, naawe kennyini oli byabufuzi. Kati bw'oga nti ovudde kitegeeza weevuddemu gwe wekka. Ate njala bajjukiza. Bw'obanga oyogera ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga lyo, oba ozoogerako nga ggwe. Kati bwe weevamu n'oga nti obivuddemu kitegeeza nti weevuddemu nga ggwe kubanga bw'oli ojja ku social media okwogera ensonga zino wano. Tolina wakola application kusaba kujja kwogera nsonga ezo wajjanga ggwe. So fokujjo tuga nti ovudde mbyobufuzi azifu nti wafuna appointment letter kiba kitegeeza nti weeya amanda mu mbugo. So buli avanaga nti avudde mbyobufuzi maama taata totegana si kubanga wali ojja tutegeeza nti ojja mbyobufuzi. Kwata engalabiyo n'akasimuko genda otandika okukola ofule ebyokukola. Ffe abaagala okulwanira ensi yaffe tugenda sigala nga twogera ensonga zino kubanga twereeta ffekka ne twereeta ffekka n'ebitwe gyaffe twogera ensonga zino. So buli kola musima byobufuzi bivuddeko mugambe wawandika application ngotegeza bannayuganda togenda kwogera ku nsonga z'ebyobufuzi nti teriiwo. Ani akusayiningira ntukwa appointees okwogera ebyobufuzi nti teriiwo. Kati mugambe kwata engalabiyo n'akasimuko mugende mukole emirimu bwe mmanga temusobola kwogera byabufuzi kuba ebyobufuzi biri buli wamu. Ekyo nakibagambye nga nkimanyi nti kigenda kubeerawo era kibaddewo buli gwa ebyobufuzi bivudde kubata ojja kuba muloogi ofiire muloogi byabufuzi bigenda kuba bikuse ojja kufa accident byabufuzi bigenda kuba bikuse ojja kuba olina gy'oli bakubba ekisasi ofe ebyobufuzi bigenda kuba bikuse nedda buli wamu ojja kufiirawo. Kale goboga nti ovudde mbyobufuzi oba otuyambye olw'ensonga sofa platforms ennaakayitako nga baga bavudde mbyobufuzi bebe nnyini abadde batutawaanya nga bakolera bakirumira mpiyi bbiri enagamba nti akolera struggle ate ng'eno akolera gavumenti n'aba gavumenti bennyini. So njala basaba n'obuwombeefu gwagamba nti ovuddeko munnange tuyambe genda kubanga tewali yakuyita oba otuyambye nnyo kwata akasimuko n'engalabiyo mugende ojja kuba weevudde mu ggoka so si bannayuganda twabogera okwega tugenda tugenda kusigalawo. Kale tumutegedde bulungi nnyo nti abantu balina akatengo to the extent ayagala genda mu ggulu n'etayagala kufa. Ayagala ssente nga gyazisindika tabbu njerere ssente kyasobola kukola kitegedde kanjera bagamba omuntu yenna mugera balaba simanyi nze netonze abantu bennasobe bennavuma maama bw'obanga otidde essasi libakuba oba libakubye mukwano gwo ng'ate ogamba nti oyagala nkyukakyuka ng'ogamba nti oyagala nkulaakulana kati maama gwe tuba tukuteeka mu ssaaki golowooza bukyanga ensi ebeerawo awo yasoose okufa omusirikale agamba nti so nga mbeere bwe bakubye essasi abasigala bagenda mu maaso kati gubuloga nti otidde simanyi basa abantu awo tetugenda kulwawo era mbage buli muntu yenna yagaye nti avudde mbyobufuzi maama mutuyambye nnyo kubanga amamesse amangi tegeesimira bunnya waliwo firimu gye nalaba nga bagiyita no treat no surrender teri kuzikiza ffe tugenda mpaka kubanga eyatya okufa yasigala mu nda ya nnyina gwawulira nti olinamu akatengo oba otuyambye okusigala kubanga buli muntu yenna alina akatengo aba akyamya struggle. Kati mujja tuwulira nga tukulukuta nammwe mpaka lasti olw'ensonga tewali wakola application ng'ojja ku social media kwogera byabufuzi era tewali yakuwa appointing akuwa appointment letter kwogera byabufuzi. So oli waddembe okukwata essimu yo nga toyogedde nti obivuddemu n'otwala engalabiyo n'owummuza engalabiyo. Ffe abajja okwogera ebintu bino ku lw'eggwanga lyaffe tugenda sigala nga tubyogerako abatuvuma bagenda tuvuma abagenda tuyisa mu maaso bagenda tuyisa mu maaso naye ng'ensonga tugenda gitambuza buli omu ajja kitegeera nga kirina okuba. Ndowooza osigenda kulwawo njera okubaza mwenna abakyali mu struggle abaafunye in fact ffe twazzeemu kuwaga buto okula twogera ensonga zino. So aliyo yenna ng'atiitidde simanyi ngenda kusala ebyayi mu baafu simanyi sigenda fuma buli maama
bukyanga sirimu ajja abantu bali muvudde mu kwegatta oba okuzaala abaana kati bonodde bisime bakuye muntu esasi nze bivudde mu logotana bwe tuyita obwavu bwenzo okuza nti obwavu bwa munsawo n'obwavu bwa bwongo nti osobola okuba nga oli corrupt kati mwe bakubye esasi oli mwalembera politically corrupt tutidde bagenda tutte ojja kuba webasofe ojja kuba oli mu balango nya biofe ojja kuba nga oli mu motoka wetamba be motoka ofe ojja gadi politics yakuze kati awo tuvuddewo tugende maaso tulyoke tukole ensonga nga bazino okukola ndoza mutegedde bulungi ku nsonga ezo tetwagala kulwawo nnyo tugende ku nsonga endala kati mwenna bembatira ku social media abavuma abavoola mbu simanyi economic shutdown atheisment yabadde successful bukookolo bugeyaŋŋana njala okubaza munda bannayuganda abadde mu nsonga eno abadde ku ground abali ku social media nammwe abasobodde okugula amaduuka gammwe balimu balira eddala nnyo egyo tuyita alerting the public okuba nti kati batandise okuba nti bazuukuka gw'ataasobodde kiparticipating oba kyegattamu oli wadde mbosigala gy'oli ffe tugenda tambuza ensonga zino kibadde kyangu nnyo kuzuukusa bannayuganda bategeeza nti twetaaga okwenunula tekibadde kyangu ne batandise okuzuuka Museveni yaspendize billions and billions of money since we twatandise okukola ekintu kino gwe sebaga nti kyadde successful nyabaga nti kyadde successful amaje across the country mu town centers bali bateekayo gaaki mamba tiyagasi emmotoka abali mu ngoye za bulijjo buli kimu bali bateekayo byaki gwaga nti kyadde successful bobo kiki ekikutwala mu ddwaliro nga toli mulwadde kiki ekikutwala mu zzaaliro nga tolina lubuto kitegeeza nti gwayogera mu kyadde successful gwe kennyini gwetaaga okujjanjaba ffe kye twagala okumanya kuba Museveni tumanyi musajja mutiitiizi nti atyanya abantu abademonstrating kati bwe twakoze 8th May economic shutdown kitegeeza nti Museveni yategedde nti abantu bano basobola okukola ekintu kino kati gwaliyo nga tikyali successful njala kuga munnange onyigira mu nzikiza tojja kunyiga tusigala nga tutambuza ensonga zino kubanga kyetwala tukimanyi okujjako dikiteta kuba kwa lunaku lumu kubeera kwa mirundi mingi nnyo njala kutegeeza mu 1997 ng'ali mu nsiko yasooka n'akubwa totale n'akubwa bulungi nnyo n'awooma n'ayagala n'okudduka naye olwo nayogala mu amagezi nga nti abe bakubye waliwo ebibinja ebirasooka ogenda obyegatteko kwe kusanga omugenzi Dr. Andrew Takome Kayiira n'amusaba omuyambako Dr. Andrew Takome Kayiira n'amuyambako era ne baddamu bayingira ensiko mpaka lwe wangula mu 1996 kati gwagamba nti kyadde successful gwe kikyo kiri luddawa ask yourself what have you done in this struggle stop demoralizing Ugandans who can keep push this struggle goba tosobola sigala gy'oli okitegeera bwe temusobola ebintu biveemu kubanga abamu bwe tuba tetwogere temwogera bwe tuba tetukoze temukola bwe mba temwena byakwogera musirike ffe muleke tuwogere so mwenna ababadde mu lunaku lwajjo n'olukyagenda mu maaso kya demonstration please mwe bajimu balirida tukyagenda mu maaso tujja kuzuukusa abantu mpaka mukitegedde bulungi nnyo gwe weebuuze wadde ku social media ng'olina essimu yo badeployinza amagye ameka mu Kampala badeployinza amagye ameka Entebbe Mukono Jinja Mbale Masaka Mbala Fort Portal Kasese buli wamu badeployinze abantu wakati kyali successful kitegeeza gwe kennyini gwalaakinga common sense tolina bwongo abantu batandise okuzuuka baagala change kati nonjera kigamba nga nfundikira nti n'ekibiina ekyennyini ekya National Labourers Movement kyennyini bannansi bakyo bakikooye batya bw'otwogerera essaawa zino yo seriti baabala otabasene ontano wakala eserita muzizedde ensanga bisibe gaakomba oba gaakaaba gaakomba bannamukadde banne abatandika ekibiina kino n'okutandika omusinde guno ogw'okugenda okuyeekera bamufuulidde obugere okufuula obugere ye muntu okwefuulira ng'alabye okola tebikyategerekeka bikyatandise bitya abantu bano beegatta ku Yoseeri nga balina ekigendera ekyokuleeta emirembe mu ggwanga n'okukyusa obuyinza mu ngeri yonna esoboka nga ya mirembe naye ennaku zino Yoseeri akola ng'ambwa nti bw'ogikwasa omuzigo tegenda gutunda bwe gunaadibayo kennyini egenda gulya bano batandise okwekengera engeri ebintu gye biraga olw'ensonga kye balwanyisa kyekiriwo essaawa zino n'okusinga kye balwanyisa mujjukire ensonga Yoseeri ze yawa ng'agenda mu nsiko kwe kwali okulwanyisa ekibba bululu enfuga eyannakyemalira okuwamba abantu okutta abantu okuliisa abantu akakanja n'ebyenfuna okuba nti byali bimu ggwanga njera kubuuza gwali eyo ayasamiridde nga akagiga akakalu agamba struggle teriiwo simanyi demonstration teyabadde successful ku nsonga ze twogedde oba ku nsonga bannamukadde bane zabatwala mu nsiko kiki ekitaliiwo okuggyako nga wayonka ssengaawo nga n'ebyokukola tobimanyi njala kikubuuza
ku bintu ebyatwala Yoseri biki ebitaliwo byotalaba bannamukadde ababifudde Museveni bamugambye bati munnange ebyatulwanya byonna twali tulowooza tugenda kulwana okuzza emirembe n'ekirabika kiganye okutta abantu kususse okuwamba abantu kususse okujja abantu ku mataka kususse okutulugunya n'okuliisa abantu akakanja kususse tetuna bwe tugenda kigamba abantu era ennaku zino ndowooza omuntu gwasinkana bonna abantu beyadiringa nabo asigadde amambabazi kubanga ono amambabazi y'omu ku bantu abali basuubiriziddwa okuba nti baagala kudda Museveni mu bigere naye ng'ate kati essaawa zino yalaba tekisoboka olw'ensonga nti omusajja afulontinze mutabani we talina muntu mulala gwena gwakkiriza kuba nti ajja ku ntebe eyo kale gwenna ali eyo abadde awuliriza ebigambo ng'olowooza ti byakusiika kabalagala si bwe biri ebintu byava dda w'obirowooleza kale munnange nze yadabba gumya yadabba tekamumaanyi ffe tugenda sigala nga twogera buli yafunye akatengo ebyo bibyo mutenguwadde muli ffe tugenda maaso tewali gwakola application ng'ojja era sigala ekwata essimu yo n'omutwe gwo sigale tobulya public tobulya public kuba bw'olabye tewakola application tewali gwategeeza nti ogenda kukola tewali yakowa pointinga so oli wa ddembe okusirika sirikira gy'osirikira yitirayo ng'omulongoose ffe tugende mu maaso kati olwaleero ndabyeko mu ssetteeserezo w'eggwanga nga baleeta ebisigalire by'omugenzi minisita Engola nga bazze omu ekitiibwa ky'ekisembayo kati luli nabagamba version eyasooka waliwo version ey'okubiri tulyoke tugende ku information esookera ddala version esooka nabagamba nti omukulu ono y'omu kabinja omugenzi Peter Lokech era lwaki yattiddwa nawadde version eyasoose ne waliwo version ey'okubiri jjukira Yoseri ye muntu ali ku record nti osobola okubanga akumanyi nti oli eneme we n'akudyekadye kuba n'akusendasenda n'akusembeza bw'amala okusembeza n'akufuula kyangu nnyo n'akwerabiza n'oluvannyuma n'akutta bantu bangi abakoze ekintu ekyo kati gwali eyo ng'okimanyi nye nti Yoseri akimanyi tomwagala ne bwakuyita okuwa bwala disi nkusaba munnange sigala gy'oli kubanga ojja kufuuka ekisekererwa jala weebuuzeemu lwaki buli muntu yenna abadde asemberedde Museveni azaafa ng'ate yali amwongeddeko ekikyamu akakodyo kaakano Museveni okuva mu nsuku akimanyi nti bannayuganda basinga obungi tebamwagala azze abatta abajjawo abamulemereddwa kyakola ng'akusendasenda akuwa minisita oba akuwa ambasada naye oluvannyuma ng'akwefulira ng'akutta kikakodyo kaakozesa kati gwobumanyi nti waliko mu meeting ezijjako Museveni information n'erinkinga nkusaba ne bwakuwa minisita takola ki togenda olw'ensonga nti ajja kunoonya engeri yonna ekujjawo nga nabo gisimufungize ekisooka minisita ono abadde mu ttabbu empitirivu ya mirundi ebiri kyetuyita double trouble minisita abadde mu double trouble ze ziriwa nti byebizibu eby'emirundi ebiri abali ku facinze naye nga tomanyi ekisookera ddala abadde target eri state abadde target eri first family kati version eyasoose giramuwadde ku sande ey'okuba nti minisita ono yattibwa Muhoozi Kanyarugaba nga amujja mu kakundi kali ak'omugenzi Peter Lokech yes kituufu ngenda bwa version ey'okubiri ku kiki ekyaviddeko minisita ono kuba yadde alina ebizibu biri byalina okufacinga esooka nagibagenze ku y'okubiri minisita ono kigambibwa nti era yabadde akwasaganya ku nsonga ezikwasaganya ku bakozi mu Uganda ono minisita alina mukwano gwe yabuulirako nti ateekateeka okuleeta enkyukakyuka mu bbago eri abakozi mu Uganda yonna naddala zino kampuni ezitwala abantu e Bulaaya abakola naddala abaana ba housemates be tuyita bakadaama n'abantu abalala nga minisita ono etteeka ne libaddewo ne minisitule eya Labour mwabadde akola nga ebintu bakola byali bifevalinga nnyo famire ya Yoseri nga mulimu ye Museveni Janet ne Salim Museveni n'abantu abalala okusiga okufevalinga bannayuganda n'okugjawo empisa gye bayisa mu bannayuganda n'asalawo atule mu maka ge aleete enkyukakyuka mu bbago lino era aliteeke mu paliamenti bwe yabaako gwabulira ndowooza n'ayisa information eno netuuka mu first family bakitegera bulungi nnyo ne bamusiriikira ne bongera ku busungu buli bwe babadde balina olw'ensonga nti ono mukulu yali yeetabyeko mu kwagala okugjako gavumenti eno bamussa akasiiso kati y'ensonga lwaki nti Salimu Saleh yategera ekintu kino ne Janet ne batagula idea y'omwami no kubanga ye abadde agenda kuddamu okuyitereeta enkyukakyuka baddemu bayite kampuni zonna ezibadde zifulumya n'okutwala abaana baziyite zigibweko layisinsi era ziyimirizibwe nga badde beetegereze enfulumya y'abaana bano enfuna gye bafunamu ssente biki bye bakola na butya abaana bano bakuumibwa n'okuba nti basobola okufuna mu kubonaabona kwabwe nga bali mu Saudi Arabia
kino kyanyiza Jerusalem Sale Janet Museveni ate ng'olwo bali balina obusubu ku minisita ono kubigambwa nti yali yeetebe mu kikolwa ekyokwagala okujja gavumenti eno so byabagudde mu mutwe ne basooka bakola enteekateeka nga bwe yabadde erina okuba kati wulira tebakulya ssente nga bwe nabagambye nti omusirikale yasse minisita nti yagudde eddalu simanyi yabadde abanja musaala nedda nabategeezezza lunye ng'omusizi agule siyaani nti omusajja ono yakubye amasasi minisita bambi siga nti yabadde abanja omusaala kubanga minisita si ye payroll officer kyekisookera ddala nedda minisita si ye payroll officer kyekisookera ddala ekyokubiri minisita si avunaanyizibwa kuwandika abakozi nedda ate era minisita ono alina abakuumi abasukka mu 4 ku 5 guulooza lwaki ono yavudde mu mbeera ng'abantu bakoze eki tebategedde ekituufu kiri nti abakozi bonna abadde bakuma minisita bayisibwamu olukwe olw'okujjawo minisita era badde bakimanyi nkiddamu abakozi bonna bayisibwamu olukwe lw'okujjawo minisita era badde bakimanyi kati entabwe eva luddawa entabwe eva bweti nti Salimu Sale n'akabinja kaabwe bapulaninga okutta omwami ono era omwami ono abadde amontalingibwa Captain Otim mwena abafamile y'omugenzi minisita mumanyi oba temumanyi naye nga mubuuze ku ttiimu abadde kuma minisita omuvubuka gwe bayita Captain Otim n'akabinja akadeka kuma minisita ono badde mu lukwe okusookera ddala omuvubuka ono siira yagenda okutta minisita waliwo abala 3 abali ku ttiimu ya minisita bali bagenda omutta naye mission n'egwa butaka kati olw'okuba nti nono yali amanyiiko nebamuactivating nabagamba mujjukire nti mu bintu by'okutta wabeerayo bakola plan A ne B nti singa erema B ekola kati ono omuvubuka ono yali plan B plan A yali egaanye ne bakozesa obuvubuka ono nga plan B kati minisita ne family minisita abooluganda bakola eby'emikwano omwami gwe bayita Captain Otim ono nno nga y'omu kabinja ako y'omu ku badde bamonitalinga minisita olw'okuba nti gurupu yasooka yagaana ne bakozesa omuvubuka ono era nga njagala muwuliza bulungi nnyo omuvubuka ono bw'atuuka kubanga ajjukira nti omukuumi yenna akuuma minisita amaka ga minisita abeerawo ennyumba abakuumi balina okuyimirira ne mudde bazirekaawo ogenda okubuuza ku minisita okusenga minisita then balyoka balinnya emmotoka ya minisita njala kubuuza omwami ono yategedde mmeka minisita zagenda osimbula kyekisooka era banne bwe babadde nabo babadde luddawa okuba minisita n'amasaso gamumalirako era omwami bwe yamaze okuba minisita n'afuluma geeti era nga teri amukutteko n'atambula okutuuka mu saluni byafidde nga toli amukutteko bibuuzo birina okubuuza kati kiri bwe kiti omuvubuka ono bwe yazze nga missoni y'abali yasooka egaanye ono bamukozesa okuba minisita amasasi kati mission yali nti omuvubuka ono yalina okubeerako ne pick-up emupiikinga mu meters nga 6 okuva ku maka ga minisita ku kikomera nkiddamu omuvubuka ono bw'amala okuba minisita yali asuubira pick-up mu meters 6 okuva ku kikomera kya minisita naye olw'omukisa omubi abasajja bano baagaana okuleeta pick-up si pick-up emmotoka nedda kamba nnyonnyole abasajja battakaweesa baamutta balina boda oba balina pikipiki ezabajja oluvannyuma ne zibatwala abatta omugenzi abiriga balina emmotoka oba pikipiki ezabapiikinga ne zibatwala nga bamaze okugumbulwa oba bamaze okutta n'abasse isma all access bamaze omutta nawo ne babula kati omuvubuka ono mukutta minisita yabadde alina okuggibwawo bamutwale gye badde balina omuteeka afune ssente ze yadde alina okufuna ng'omusaala naye bamuliddemu olukwe olw'okuba nti gurupu yalemeddwa kati omuvubuka ono byatambudde ng'amaze okuba minisita n'afuluma ekisaakaati ekibinja oba akabinja kadde kalina omujjawo kamuteeke ku pikipiki oba mu mmotoka yagenze otuukayo badde balina okusinkana ng'akabinja tekaliiwo omuvubuka nga takyalina kyazza kwe kutambula ng'agenda akuba amasasi mpaka lwe yatuuse mu saaluuni information entegezeddwako ne mu saaluuni omuvubuka oyo talinayo kubako sasi baanyize munyige kana akabinja ate akalina okutta minisita ke kaanyiza olw'ensonga nti ono yabadde asobola okukwatibwa n'ataalibwa embuya oba ebbombo n'abitebya baani ababadde mu lukwe so tebaddamu kulima nti omuvubuka yeekubye essasi nedda gurupu eri yalina okutta minisita mu ntandikwa eyakubye omuvubuka ono amasasi n'emujjawo oluvannyuma lw'okufeeringa okusanga pick-up oba abantu abadde balina omujjawo omwongerayo nga amaze okukola omulimu ndoze kya pick-up mukitegedde bulungi baka nkiddemu kibanyonnyole mu mission ng'ezo okutta ng'ezo bw'omala okukola omulimu ogwo waliwo balina okujja bakutwale naye omuvubuka ono baali bateeseza ne bagenda mujja mu meters nga kuva ku maka ga minisita era bwe yatuuse nga amaze okuba amasasi era omuvubuka ono olwamaze okuba minisita n'afuluma
olamaze okuba minisita amasasi gasirika n'afuluma natambula meters nkaaga ku kifo bamugayo mujja kasita teyasanzeewo mmotoka nabaze mukima n'atandika okuba amasasi nga takyalina kyazza mpaka yatuse mu saaluuni webaze soka weebuuze minisita yabadde n'omukuumi omwono yekka yakuba amasasi nedda abalala bonna oli n'atambula okuva ku kikomera kya minisita n'atambula okuvaayo ng'ajja kuba amasasi nga tewaliwo omuntu yenna amuddiza muno gwa ssasi gumuddiza nti ajja amugoberera okuba yajjawo minisita teweewuunya kiki ekyabaddewo kitegeeza nti omuvubuka olwo bamusudde mu katego n'akagwamu oluvannyuma ne bamulyawo ekyo nakyo ne kiggwa eyo sitole bwetu byabadde naye ng'olwedde abadde ne double trouble ebizibu ya mirundi ebiri olwedde alina kiri ekyokuba nti abadde ali mu lukwe lw'okutta yali mu lukwe lw'okuggyako gavumenti ate na kino ekyaleba lo kyabadde ayagala okuleeta enkyukakyuka mu tteeka yensonga lwaki omusajja ono yafudde naye nga tejjukira mbagambye nti Yoseri bw'aba akuwa omulimu ng'akimanyi nti tomwagala n'akusembeza okumpi n'alyoka akutta tugenze mu maaso nkibafundikidde abaga nti omuvubuka ono tanneekubako ssasi banyize munyige banne bennyini abadde mu lukwe abaasooka okuba mu lukwe olw'okwagala okutta minisita bennyini baamunyize yensonga lwaki nti ebintu ebyo byonna batandise obibuzaabuza n'okuba nti bakyusa obujulizi okuva ku ezo ensonga nga bwe zaabadde nga bwe ziri awo sigenda kulwawo njala genda ku nsonga endala wetwogerera essaawa zino ebintu birungi si birungi ku saidi eya state oluvannyuma lw'okubba olululu ng'ate bali mu ntebe mu ngeri emenya amateeka nabagamba ekibba ttaka mu Buganda kikyagenda mu maaso waliwo akatambi akatambudde ku social media mwakalabye ng'abasajja abanyarwanda bakuba ente nze ng'omuntu ŋŋaanyi okukapostinga one ebifaananyi ebikalimu bitiisa ate ennaku zimu kimanyi nti wenyi bw'ekitabo kasita otayako ekintu ekitiisa either basuspending account yo oba babika ekintu ekyo naye location ekonfaminga obuvo n'obuddo bw'akatambi ako we kabadde tukyaginoonyerezaako nekiteeberezebwa ekintu kino kyabadde mu bitundu by'e Nakaseke plus tukyanoonyereza naye ggwe omuntu ampuliriza era ng'olaba omuntu n'ojja n'okwata emmundu n'otandika okuba ebisolo ebitakulinaako bulabe bwonna n'okwokinga emmundu n'osumula magaziini n'osumula seefu n'okuba ente z'omuntu amasasi naye nga n'olulimi lw'oyogera okimanyi nti olulimi lw'oyogera nalwo lutemu teluliiko waliwo ebintu byendaba nga bano abasajja ebintu byebakola si bya buntu nga nabo si b'abantu ekiwamba ttaka kikyagenda mu maaso mu Buganda batwala amataka g'abantu abantu abalina ente ze bazitta baziwamba babasindiikiriza naye nga mulimu Kampala mulimu kunywa bbiya mulimu kwebaka ensi etawaana yensonga lwaki ndabagambye nti mwetegereze nnyo ensonga zino naganya postinga video kuba tukyanoonyereza exact location era tukyasindika abantu ogenda okunoonyereza ekintu kino kyabadde luddawo negga omuntu akwata n'akuba emmundu n'okuba ente z'abanno n'ozikuba amasasi ente zisukka mu 20 kiki ky'oba oyagala kati bw'okwata ku muntu ogenda kukola otya n'olw'ensonga bannayuganda twegendereze nnyo olw'ensonga nti abasajja bano ebintu basiba bye bikutuka naye ng'ate ffe tuludde kati wano we wali okulya n'okkomba essowaani wetwogerera essaawa zino Yoseri yahandinga over oba yawadda obuyinza mutabani we yaba atwalaganya eggwanga mu ngeri yonna esoboka nabagambye ku Lukusane nti ebikolwa byonna ebikolebwa mu ggwanga ebyokutta n'olukutulugunya Muhoozi Kanyerugaba yabikulemberamu n'akabinja ke akategeka obulungi akali mu ggwanga akatambula nga katta abantu n'okuwamba ekintu kito bakikola olw'ensonga Yoseri yamugamba nti kola buli ky'olina okukola ng'obudde bukyali nga sinnavaawo otherwise bw'okinaakulema nze tonnenyanga kuba buli kimu nkikuwadde kati essaawa zino njagala kukola security alert gye ŋŋenda okuba nti yeyinza ossembayo mu bbanga lya myezi 4 nga sizze mu bwa security alert buli awulira amannya go ku lukala luno njagala weegendereze nnyo endyayo entambulayo ensulayo b'otambula nabo buli kimu ky'okola olw'ensonga nti nze ogwange ngukoze saagala muntu agenda kunnenya kubanga sirina buvunaanyizibwa kugaana kwogera bigambo bye nina kwogera Katonda bye yampa okutegeeza omuntu nti obulabe bukwolekedde
byenjogera tebinyumira kubanga obulumi kuba na Uganda bali kufa mu nfa ey'ettogge. Nkiddamu olutalo lwange luli wakati wange na Museveni ne famire ye, so si Munnayuganda yenna, njagala mumpulirize bulungi, si Munnayuganda yenna gwe tujja kwesootinga nga tusisinkanye mu lumbe ku mikolo, era bwe tujja kwesinkana mu mikono buli omu asonyiwa munne, ne ku Museveni ne famire ye tetuli basonyiwa ku bikolwa bakoze. Eno security alert gye ngenda okuwa olwaleero yegenda okusemba mu myezi 3 tuli mu Gwakutaano. Ogw'omukaga sigenda kukola security alert, ogw'omusanvu mpaka mu Gw'omunaana. Nkiddamu mpaka mu Gw'omunaana. Gye myezi egi. Ne mu myezi gino gye ngenda okusoma amannya gano wammanga. Wowuliramu erinnya lyo weegendereze kituukira ddala. Mukimanye nti buli muntu gwe njogeddeko okuva jjo, essimu yo ey'omu ngalo ewulirizibwa. B'oyogera nabo by'oyogera. Emmotoka mwe mutambulira zirimu tracking device. Bamanyi entambula zammwe, bamanyi mikwano gyammwe, bamanyi famire zammwe, bamanyi gye musula na buli kimu kye mukola. Buli kimu bakimanyi. Njagadde okubula security alert no bategeeze nti you are fully monitored. Essimu zammwe ziwulirizibwa. Emmotoka mutambulira zimanyiddwa gye ziyita. Emikwano gye mwogera ne bagimanyi, bye mwogera babimanyi. Naye ng'ate temukimanyi tibakola ekintu kino. Nga ngendo tandika okusoma abantu bano wammanga amanya mugamanyi amanya gamanyikiddwa. Naye nga bwe nabagamba nti Mukama 7 Janet Kebabazi yagamba nti ebifiire byalya ssente zaabwe ne bibakubisa akalulu bo ne bakozesa amaanyi okufuna akalulu kano kubanga bali mu State House essaawa zino, so si nti byali maanyi gammwe. Mujjukire ejjanzi teribuuka na nzige. Nababuulidde olunaku lwa Sande wakati w'ejjanzi n'enzige bintu bibiri bya njawulo wakubadde bifaanagana. Gwaliyo nguga nti okolerayo seeri era ng'ovvuula abavuganya oba abawangula akalulu ngolooza nti okola nnyo munnange yakwawula esiridde bagenda batta omukubo. Bayinza obutakutta leero naye nga essaawa yino bajja batta. Bukyanga ntandikako security alert be naziwa abakyawonyeewo batono abasigadde obungi baabajjawo n'abala tebabeerabiranga. Museveni alinga kamise kasita boni kakulya kakufuuyirira gwenza okoza ntakulaba naye abaakulaba mpaka lwanaakunyiga. Kati njala tandika kusoma lisiti eno y'abantu bano muwulirize bulungi nnyo. Naye nga mukimanyi nti essimu zammwe gye mutambulira, emmotoka zammwe, buli kimu kyonna kimuntalimba bulungi nnyo olw'ensonga nti fayiro zammwe ziri already sanction zaawandiikiddwa ne zisayiningibwa ng'ekisigadde kuwulira nti gundi yafudde. Oyinza obutafa amasasi n'ofa accident. Oyinza obutafa accident n'ofa obutwa. Nkiddamu. Oyinza obutafa amasasi n'ofa accident. Oyinza obutafa accident n'ofa obutwa. Oba nti omubbi yazze n'ayingira mu makaago oba ne bakusanga mu kkubo ne bakkuba ne kiggwa fayiro ne bagikulozinga. Njala mumpulirize bulungi nnyo amanya gengenda okusoma. Era buli gwe nsoma erinnya lyo kimanye nti oli ku fayiro eziri sanctioned ng'ogenda kuggibwawo. Abamukomya obukomi naye nadda bagamba dda. Nandibadde siboogerako era bategeeza nsonga zino. Naye Katonda omutima gwe yampa mwaba munda ku social media ono muli omusajja mukambwe nnyo. Naye ndi muntu mulala nnyo olw'ensonga nti nze sinze neetonda ate sinze nakutonda. Numirirwa nnyo omuntu okuba nti waali nalema kuggibwako bulamu bwe kubanga ffenna tuli bantu ate tuli mu kkubo buli omu otambula n'oluvaako ne tukwata ekkubo eddala. Chief Justice Owinyi Dolo wonna wooli muganda wange oli mu ofisi ya Museveni nga Chief Justice. Guno omulundi gwe gusembayo kwogerako ku linnya lyo. Chief Justice Owinyi Dolo, whenever you get to know that you are monitored home and away, and very soon you are going to leave this nation because the state is planning to finish you. So whoever knows Chief Justice Owinyi Dolo, tell him that soon or later he's going to be eliminated. Oyomu. Tugenze ku musajja eyakozesebwa okusaanyawo obwakabaka bwa Renzululu. Peter Eleru, oboli jeno oboli chi. Mr. Peter Eleru, whenever you get to know that your masters are looking for you and they know how to get you because they are trying to hide all the evidences and all the mess they made by using you when they sent you to finish or to crush the Renzululu kingdom. So now they want to eliminate you so that they can prevent the further questions when the government
is overthrown. So Mr. Peter Eruru wonna woli nchimanyi government abantu bandiyagadde kule bakusavinga njala kugamba Peter Eruru wonna woli manyo Luganda oyinza okubuzabuza tomayi Luganda oboli major oboli jeno sichama iddala kuoli ndeza kati oli jeno bakama abo abakuwa obuyinza ne bakuwa biragiro ogenda okusanya wakabaka bwa Lwenzululu beba mu fabiro ya sanctioning dua ngogenda kujibwawo nga nabijisi mufungize wonna woli wetegeke ekijja si kyangu Jeno Peter Erweru wonna woli essawa yonna naawe bagenda kulya tugenze ku Senkagale wa DP Nobati Mao oba Nobati Mawobe muganda ngenkulabo yambala obusuuti bwawula ettaka lya Uganda n'okola amateeka era n'otambula nga bwe gambye nti okusula mu ggale tekikufuula mmotoka ate okulwa ku nnyumba za landiyo tekikufuula nnyinizo olw'ensonga naye yaziteekawo kufunamu nsimbi so Nobati Mao gw'omanyi Oluganda kubanga okulidde mu Buganda wandibanga weefuula nti Museveni akwagala takwagala nnyo era naawe oli ku lisiti ey'abantu abagenda okuggyibwawo essaawa yonna gwawo nvuddewo waliwo mwannyinaffe gwemuyita Fulfiga naye nga ye Nakangu oba Nakanguubi Fulfiga wonna wooli wegendereze endyayo n'entambulayo wonna wooli Fulfiga mpulira bulungi amanya gange nze Lumbuye nnaku z'omwezi 9 omwezi ogwokutaano omwaka 2023 mbyogedde ku sabinde kikeziyitamu wegendereze gy'oliira gy'otambula ne by'okola ku lisiti kw'oli Nakanguubi oba gwemmanyinga Fulfiga nawe kw'oli tugenze kwe yaliko muganda waffe era ne bamukyusa obwongo Ashbaga Kato na woli muganda wange webereremu fere tukwagala kulangula mufu kubanga sitani omulimu gwa kukyusa abantu kubajja kubikolwa bya Katonda bagende kubikolwa bya sitani so bakukyusa obwongo lete bakwagalangako wonna woli muganda Ashbaga Kato okutegezaako nti webereremu abantu bodinga nabo bakwagala oli mufu essawa yonna tugenze ku muganda wange Ande Mukasa oba Bajjo Invents Ande Mukasa wonna woli wotambulira kimanye nti gwomu ku bantu abo waliwo omusajja ono musajja muganda simeki kyebamukola n'atuka okubanga ayogeranga omuntu atakyali munsa naye nga ate takimanyi nti bamwagalirako ddala basajja bivule ensolo nkambwe oyogedde ebigambo bingi n'onjogerako ebigambo bingi nnyo neze siri mu kiraasi egana kuwa information gye mbanfunyeko ggwe wonna wooli nakoza omwezi 9 omwezi ogwokutaano mwaka 2023 basajja mivule ensolo nkambwe wonna wooli oyina famire oyina abooluganda olina ebyokola wonna wooli weberere muze omulimu ogwange kwogera bigambo bino Katonda mbeere na buli kimu kyenkola naye saagala kula mu Uganda mulala nga azikirira olw'ensonga nti mwakozesebwa oba mukyakozesebwa olw'okuba nti mwagala obusente n'okuba nti mulina akanyoomonyomo ak'okuba nti mulemesa nnyo bannammwe bweggwanga erimu nga muwalowozesa nti mulowooza mmwe musinga okwagala nga mulowooza nti bo tebasaanidde kuba ate ali mu buyinza asaanidde okuba ate nga tabaagalako so basajja mivule ensolo nkambwe sigenda kujulonga nga kuvuma nga gobookola nno njalaga kutegeeza nti naawe gw'omu ku bali ku lisiti eno ey'abantu abagenda okuggibwawo olwaleero mpaka mu bw'omuwona lwenziramu okukola kye tuyita security alert bwe nnabanga nina eri crucial nja kunoonya omuntu gwe kikwatako mutegeeza ensonga ezo ye ng'omuntu naye okuva olwaleero okutuuka mu mwezi ogw'omuwona plus mwegendereze nnyo amannya g'ensomye mubiyita bya lubalaato naye ekigenda okutuuka mu Kampala mu Uganda mujja kitegera kubanga bano abasajja beesomye bennasomye ku Sande amannya gammwe ne ngateekako nekirungi nawe muyina feeling oba mwatandise okufuna information tebabatambulirako kubanga ekkumi terikyawoomu ebeera yakugamba nti omusajja kyeyayogedde kituufu nammwe bembagambye olwale mukimanye nti bajja bagamba mikwano gyammwe nti omusajja kyeyayogedde kituufu so mwenna benategeeza ku ssana olwaleero mwebereremu kambaddemu wano wammanga Chief Justice Winnie Dolo be aware Peter Erweru be aware Nobati Mao be aware Fulfiga be aware Ashbaga Kato be aware and Mukasa Bajjo Invents please be aware basajja mivule ensolo nkambwe even though you abuse and you disrespect my president
and respect me as a person, I don't care, but be very careful. Please take care of yourself, otherwise muli ku list gy'ensonyi olwaliro ekyo sigenda kirwako Mukama abakuume era ababeere olw'ensonga nti ye omukulu ono gwe mbagambye alina enteekateeka ze tabaagala nga weemuli nze ogwange ngumaze mba sivunaanyizibwa ne mu maaso ga Katonda nja kubanga nsasulibwa ekyo kye nnina okusasulibwa olw'ensonga nti ogwange nkoze eki bukoze mbagambye amasimu gammwe gataapingibwa emmotoka zammwe zimuntalingibwa mulina abantu abagoberera nga muli ewaka muli mu makubo muli ku mirimu ne gye mukolera yonna mulina akabinja k'abantu akabagoberera mu bufunze mumonitaringibwa oba mulondoolwa 24/7 okuba nti mugenda tuusibwako obulabe awo sigenda kulwawo ngenda kugenda mu maaso ne information endala nga bwe nabagambye nti ku Sunday mujja kulaba abantu nga bagati nze nvudde mbyobufuzi si kyabirimu sima biki ekyo Yoseri kyasinga okwagala okuwulira agundi yavudde mbyobufuzi kubanga twabatiisizza my friend w'omukwano gwanjala kutegeeza eggwanga libayita eggwanga likolebwa bantu era singa si bantu eggwanga terisobola kubeerawo ebyobufuzi byonna bitambulira ku bantu ate biddukanya enteekateeka y'eggwanga kati nga mbagambye nti abantu bangi bagenda kuvaayo batandikwe nti byobufuzi babivuddemu mugenda balaba nga ndabagambye era tekisuubira abo tebakujja ku mulamwa sigala ku mulamwa kubanga kiri ku likodi gwe tulina olugero lugamba nti tekiwoomera matama abiri mu luzungu ne bagamba nti one man's meat is another man's poison mu Luganda kiga tekiwoomera matama abiri mu luzungu ne bagamba nti one man's meat is another man's poison gwe nnyama etakuwoomera ate omuntu omulala okola ki emuwoomera kati gobanga n'okwogera kukulemye ng'otidde ye Museveni ayagala osirike kubanga akimanyi okubeerawo kwe n'akabinja ke alina kukola ebintu bibiri byebiriwa ekisooka alina kuteekamu okutya kye tuyita fiya ekyokusatu ekyokubiri alina kutta y'okubeerawo nkiddamu alina kutta y'okubeerawo Museveni bukyanga ajja mu Uganda engeri y'obufuzi akozesa methods ezibbiri teeka okutya muntu bw'agaana okutya mutte kye tuyita elimination oba assassination bibintu bibiri byakozesa Museveni okubeerawo kwe kuteekamu katengo bantu kubatiisatiisa na kutta bw'aba tasse tasobola kubeerawo ndoza mutegedde bulungi nnyo kati bw'abanga akugambye ye asobola okutta asobola okuyimirirawo ng'akisize mu mukazi we n'akisiga mu baana n'akisiga mu ye n'akisiga mu magye agakuuma kati golowooza agamba togenda kwogera ogenda kubeera ludda wa bwe tuyita obutiitiizi omukulembeze bwe yagamba nti baagala nnyo okgenda mu ggulu tebaagala kufa engeri yokka eyogenda mu ggulu kwe kufa engeri yokka eyogaggawala kwe kukola kati bwanga tosobola kukola ng'ali n'okufa teyagala kufa kitegeeza togenda kulaba ku nsi nsuubiza kale mwana wattu tubasanyukidde nnyo mugende nga bwe mwajja olw'ensonga temwakola application kati njala bategeeza Yoseri talina mukwano gwe nkujjukiza mbujjukiza nti ne kitaawe bwe yali nga yakawangula olutalo kitaawe yajja n'amwolekeza obwanga Yoseri nga tayagala mulabisa yakwata kitaawe kennyini n'amwettira teri ntaana ya kiteewa Museveni woyiza gisanga naye nabawulira weeyina okubeera weeyina okuba n'abaali mu luko lwajja mu taata Museveni omu akyaliyo sirimu amuluma ali mu sayidi z'ekansa ku luguudo lw'ekansanga okwo kwali nakuze kati emyaka Museveni yali ogenda okutta kitaawe ne bamuziika nkiddamu gwali asugumbiza ng'akimezezza okw'omusana nkugamba sima wavudde ebyobufuzi Yoseri tayagalangako mulabisa kubanga yakimanya ayimidde okukutta buli amanya akutta n'atamanya akutta eyemamaazi akutta okujjako ng'omwakoze ki omwambudde Yoseri bwe yatta kitaawe gwani Yoseri abantu abamuyamba okuvangula obuyinza nabo yabatta Dr. Andrew Takobe Kayiira yamutta
Pecos Kutesa, Major Pecos, General Pecos Kutesa. Yamutta. N'abantu bannyo bazatta. Nga bamuyamba ne bamuwa ne ssente. Abasajja Abaganda bonna abaakwatanga ssente ne bakwata abaana baabwe ne bakwata emmotoka zaabwe n'ebintu ebikalu olwawangula obuyinza be yatandika okuteekako emisango nti bajeekera n'abasiba bonna n'abatta. Kati gwa ne gatuvudde ebyobufuzi kubanga ajja kimanyi nti to survive he has to kill or to eliminate. So go William Bamkubya amasasi Museveni tasisa kutta leero yatta dda kuva mu 1955 atta. Kati ate ekizibu ekiri mu kutta nti gy'okoma okutta emizimu gikulinya no bangogenda kuttira ddala mpaka nga wesse oba bakusse. Kati gwagati bakubya omusajja amasasi zeddembye okufa teeka ate buli muntu ajja kukombako mu ngeri yonna esoboka. Naye okozeewo kikyolese mukulu kigwolese bagenda kujjukirirako ki? Bagenda kujjukirirako ki gwaga nti otya okufa? Kati okufa mu kubeera ssaalayo wabula okulwanira eggwanga lyo kikulu kya byonna okuba nti oli mugumu. Okitegedde bulungi? Njagadde bategeeza mwenna. Bakomedi abali mu struggle mwenna tusigale ku mulamwa temutya. Awulira nga atidde addeyo wannyina ffe tugenda sigala mu struggle muno. Kubanga kye kyatutondesa okubeera tugenda kwogera mpaka. Tetugenda kusirika ensi yaffe twalibwe. Mwabasinga obungi ng'oyagala okulaba okutegeera kw'omuddugavu muwe ekitabo asome tajja bitegeera. Olwa ne bitwogera bali mu kutegeera bitegeera batono nnyo. Njala kutegeeza nga banaatwala ensi yo n'okujjawo batandika nga bakola ebintu biri mu kukolebwa essaawa zino. Kati bw'onoosirika okwogera ku nsonga zino ogenda kubeera luddawa. Tolina mulimu, tokola, tolina mmere, tolina wosula, ettaka ly'abajjajja balitutte, bakusenze, bakoze buli kimu ogenda kubeera wa osirika ku nsonga zoogerako ojja zoogerako. Kale nno awo njagala bagamba nti ensonga zino muzijeemu okuniina olw'ensonga nti ye Yoseeri kyagala kintu kimu kutiisa bantu na kutta ate ng'akyabatta naye ng'ate okutta si y'okuba solution paka nga struggle ewedde. Tugenze mu maaso. Mbagambye ku nsonga y'abasajja bannamukadde babadde akola nabo baamufuulidde obugere mukitegedde. Kati mbadde mpitayita ku mutimbagano leero nensangako omukulu Ssenkaggale atudde Mmengo igeyita Katikkiro wasanya Kalu Charles Peter Mayiga ng'ayise bannamawulire n'akola statement oba n'ayisa okwogera kwayogedde ng'atudde mu ntebe amagulu aganjadde nga bw'atera okukola kubanga ye Kabaka wa Buganda omujja. Agambye nti tavunaanyizibwa ku kwogera ku bulwadde bwa Kabaka era si avunaanyizibwa era tajja kukozesa social media kuba nti ayogera ku nsonga ezikwata ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. We mbadde n'entula ne ngamba okuwangaala kuno kutulabisa ebinene. Ani yali amanyi tuliwulira ku bigo by'ono omusajja ng'ayogera afutubbala atyo. Ne ngamba bamuwujjira obunyama mujja tegeera mpola mpola omwami ono y'ani. Bw'agamba tasobola kukozesa social media kwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Naye bwe namuteeka ku nninga oba mwamuteeka ku nninga okulaga Ssaabasajja Kabaka gy'ali. Agambye takozesa social media era kwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Yavaayo n'agamba Ssaabasajja Kabaka ekimba ekimbala embiriizi ye alaje. Awo waliwo Mayiga kika kirala ekyali kyogera oba yali Kawenkene oba yali Salonga Mulengejja. Kuba kati ate ne oyogeredde ku platform za social media era ebyogedde bina babitadde ku social media kati ani asiriwazaani. Ekisooka weke nnyini mugenda okukola statement simanyi oba mwasuze mulowoojo mwasuze luddawa. Oga tosobola kwogera ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Mu nteekateeka ey'emitendera egy'Obwakabaka ekituufu toteekeddwa kwogera. Naye wavaayo n'ogamba Ssaabasajja Kabaka alaje yamuluma. It was a mistake, yali nsobi. Ekyokubiri nga bwe gatolina buyinza bumwogerako kwogera ku bulwadde bwe. Abantu abalina obuyinza okwogera ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka ofisi zonna waziwamba. Gwe yefuula Katikkiro, gwe azimba amasiro, gwe akutegeka emipiira, gwe ategeka emipiira gy'amasaza, gwe ategeka emipiira gy'ebika, gwe mwogezi, gwe muwandiisi, buli kimu wakyeddiza. N'ensonga z'obulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka abavunaanyizibwa ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka omutiteekera bonna ofisi waziwamba omuli Kasujju Lubinga n'abantu abalala bonna basoma. Kati mu ntebe gy'obadde otuddemu ng'oyogera obadde oyogera mu kiti ki? Kasujju Lubinga ne ttiimu ye abalina okukola ku nsonga ezo balina okwogera ensonga ezo naye kati gwe olw'okuba gwe buli kimu wakiwamba. Ye ensonga lwaki okyakola ensobi eyita munnamateeka munnamawulire
era ovudde n'okola ensobi ne weeyanika ffe tukulinda ne weeyanika bulungi nnyo sebo ogambye nti tosobola kwogera ku nsonga Ssaabasajja kakukulamu ku social media obadde ku ki kyekibuuzo ekisooka ekyokubiri wagamba nti Ssaabasajja Kabaka alaji yamuluma already wakyogera ogamba toteekeddwa kuzoogerako abalina ozoogerako bali ludda wa where are they kasujjulubi nga mubulookinga n'abantu abalala mwe kyemutamanyi oba kyemutayagala kutegeera abasajja bali Mmengo n'akabinja kaabwe konna missoni yaabwe yali yakujja Ssaabasajja Kabaka beddiza ettaka litya oyo omwami alina miles 2 ez'ettaka zeyezza n'azigula ku 2,200 yazigula siringisi 2,000 eza Uganda buli eka y'ettaka miles 2 ez'ettaka n'aziddiza era kyobula n'abagende buli awulira nga batunda ettaka emitwalo 9 soko sike mu bigere bimabega nga tobunagula ttaka lino temanche mugula lirimu ku ttaka lya Buganda kati mukulu wasaanya ovudde n'oyogera bulungi nnyo bali nnyo balireda nenjera kubuuza leero yogeredde mu kitiiki oba mu ssaaki ovudde n'ogamba nti Kabaka alaji yamuluma netukitegeera bulungi nnyo naye ate ogesiga olina obbogerako ate tobogera ku social media ate tubisanze ku social media kati ani asiriwazaani ekitugenda kiri waako nenjera kutegeeza ebintu ebikwatagana n'ensonga za Buganda Ssaabasajja Kabaka ffe tetulwana simetu tujolongo nedda twagala kulaba ng'empologoma custodian waffe omukuumi w'ebintu byaffe waali ebisigadde bijja kwesoote nga nabaga ettaka limubba terina mipiira temugenda ditwalira mu nsawa ku wirubaalo tugenda sanga kakedize muzimbye ebiralo byente mutaddeko na buli kimu tujja byediza kubanga ebya poligino webiri mu mutunde ettaka lya mmwe mufutubale ku Buganda buli kimu kikole time egenda kujja ng'ekiyinula ennyana kiva mu kibeere ng'abayinula ng'avudde wessaawa olina kuba netamanya akeesalu kyanko ya mutamiivu temanya lwana agwa ddalu n'agirya nkiddamu Yoseri n'akabinjako Charles Peter Maigana bafera bali Mmengo mukeesalu kyanko ya mutamiivu temanya lwana agirya kubanga lwana anywa wala jiba firifiri omungi ajagati mu gisalo bajesalira agirye agenda okera kumanya bazembe ko bajibbye nenga yajeeriridde yi government kimuli ne sawa zino kata usigenda kulwawo ngenda ku nsonga endala Esawa yonna bwe muwuliranga Minister of Health avuddeyo n'alangirira nti waliwo ssenyiga omupiira yazze mumanyi nti balina kye bapulaningira okwetoola Buganda yonna abaana balina ssenyiga ebifuba ebiyitirivu amasomero amalwaliro n'ebitundu ebirala byonna abaana b'abantu bali mu kukola ssenyiga abaluma atawona kino kivudde ku ki mwe abaddugavu bannange wabaddugavu bannange era mumpulirize mwina kye mutamanyi waliwo ebintu bitambula mu nsi nga tembimanyi omuddugavu ojja kubonaabona nnyo olwa gavumenti ezitakyalina mugaso kukuuma bantu baazo amadagala amangi agali mu katale mafu kyekisooka ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo tebiri ku mutindo gamba nga amata gamba nga sukaali bamba nga butto n'ebintu ebirala bikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo tebiri ku mutindo mulungi yensonga lwaki n'ebirwadde nga kansa byeriisa enkooli mu ggwanga naye tetulina kyabikola kubanga tulina kujja ebintu bikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo amazzi ge munaaza abaana bammwe aga National Water and Sewerage Corporation nago si malungi amazzi ge munywa ge mugaba ga Mineral Water nago si malungi njala mbajjukizamukko nti fedda nedda bajjajjaffe bayinanga firiji ezaabwe ze baakolanga mu nsumbi ne bateekamu amazzi ne ganyogga bulungi nnyo era ne baganywa ng'amazzi bamaze gafumba nazzi kuno tugula amazzi ag'ekikumi ag'ebitaano ag'olukumi ku dduuka mu kaveero bagana amazzi amasibe mu cupa aga Mineral Water n'omiringusa n'oza nti omiringuza kumbe omiringusa bulwadde na bukyafu bwonna njala bategeeza mu myaka gy'abajjajjaffe bajja bakitaffe tebalwalanga birwadde ebyo simensenyiga kifuba lukonvu basimanyi kansa pulesaani olina twatugende teyalinga olw'ensonga bajjajjaffe bafumbanga amazzi n'akwata ensumbi ye n'agikoomera okukoomera ensumbi okumanya oba ensuwa kamba nnyonnyole bulungi nnyo nazzi kuno ng'Abaganda oba abaddugavu ffenna abaddugavu twalinanga tekinologi owaffe omupya gwe twalina gwe twatuzudde bago bali bazudde bajjajjaffe ogenda n'ogula ensuwayo ennene bulungi nnyo n'ogiteeka mu maka n'oteekamu ng'ogenda ogikoomera n'osooka n'okwata essanja ekkalu oba osobola okukozesa empapula n'obijuza mu nsuwa eyo n'oteekamu n'obikumako omuliro nga biri mu nsuwa eyo ne bikoomera ensuwa n'enyooka mpaka lwe binaggwamu
bwe byaggwangamu wagiteekanga ebbali wali neemala okuwola bulungi bwemala okuwola noddamu n'ogiyisamu amazzi n'oginaazamu bulungi nnyo munda n'oginyumunguza then n'ogikwata n'ogitwala mu nsonda y'enju oba mu kiyungu we yabeeranga n'ogituuza bulungi n'ogifugika bw'omala n'ogiteekamu amazzi ng'omaze okugafumba era n'ogibikkako bulungi nnyo amazzi ago wayitawo essaawa mbale gaba gannyoga nga tegamanyi ga firiigi yensonga lwaki nti abedda tebalwalanga birwadde byanywanga amazzi nga bakozesa firiigi ezo ezaffe ez'ekiddugavu ne kati essaawa zino tufuna ebirwadde okuva mu bintu ebikozesebwa kubanga byonna bifunduza butegedde bulungi nnyo ye enkola ey'edda eyaffe yabajjajjaffe ya firiigi era firiigi eno ey'Abaganda era baayinangayo enkola ey'okukuuma emmere yaabwe gye twayitanga ey'ebyagi ekyagi kye kiriwa musajja mukulu yakeranga n'alimba emmere oba kasola bijanjaalo n'azimba ekintu ekifaananiza enju si nju naye efaananiza ekintu n'azimba kye tuyita ekyagi ozimba kyandibanga akatandaalo nga kawanvuko waggulu n'oteekayo ekiringa akasiisira nga kawerako omwo muwayanikanga n'oyanika emmere yo kasooli oba bijanjaalo oba kabulo oba kimuwemba n'obyanika n'obisuba bulungi mu kutiya eyaffe eri kutiya ey'obuso n'omala n'olinnya ku madala ga n'oteeka emmere yo waggulu n'ogiteekamu enkuba ne bwetonya omusana ne bwegujja gutya wajjangayo emmere n'ogirya enkola endala eyali okukuuma emmere obutoononeka kwe kwalinga okukalirira ennyama eya buli kika n'ogiteeka mu kibanyi ekibanyi kye kiruwa mu biyungu ebyaffe ebikadde eby'Abaganda twazimbanga ebiyungu naye wano omulyango gikoma waggulu twateekangayo emitindo giyisamu ku sayidi y'ekiyungu eri ne tugiwanirira ne wansi ne gifuukanga akatandalo kali mu nju kali mu kiyungu akatandalo naye kalina space waggulu kati eyo gye twayaliriranga bulungi nnyo endagala oba ebintu ebifaananyiza kuba okubanga endagala ne tuwanikayo ennyama yaffe gye tumaze okukalirira obulungi nnyo neebanga buli lw'ofumba emmere ofumbye ekyayi omukka guno guvaamu nga guyita mu kiyungu gukolanga ekintu ekikuumira ennyama eno oba ebintu ebirala okuba nti bikola ki bigikuma okuba nti tevunda oba okwonooneka ekyo tuyita ekibanyi era ekibanyi kyakozesebwanga okuwanikayo amabidde aganaavamu omubisi omusogolerewo gwe twanywanga edda oba okuteekayo bbogoya oba amenvu agandiizi ge twalyanga agawuuma kati simiwandiizi akyali okuba kawandajjodde twatemanga amenvu gano babbogola ne tumuwanika ku kibanyi gy'okoma okukuma omuliro ebbugumu lino amenvu gali gafuna ebbugumu ne gasobola kufuna ebbugumu ne gasobola okwengera obulungi so gwe mugaso gw'ebintu byonna twabivaako twadda ku bintu bya bulijjo ebiriwo which is okay naye eriyo abakyali kuki ku nkola eyenkadde kati njala bategeeza gweomuntu ali eyo bwe tufuna tekinologi ompya agiramu ebizibu bye bingi nnyo kyobula nti abantu tebakyawangaala njala kugamba njala tutundiremu katono nnyo ku muddugavu ali mu Africa n'omuddugavu ali mu nsi z'abazungu waliwo enjawulo nyinza okuba nga n'emyaka 5 nga ndi mu Uganda bali mu Africa nesinkana omuntu alina emyaka 5 nga ali mu diaspora abantu bano balina emyaka gyegimu naye enfaanana n'embeera byanjawulo nnyo omuntu ali mu diaspora ayiika mangu nnyo okusinga omuntu ali mu Africa ensonga nnyingi nnyo sigenda zirambula olw'ensonga nti emmere eriwa mu diaspora esinga nkolerere esinga ya firiigi embeera y'obudde mbi obeera mu butiti okola towummula ebirowoozo olina bingi bw'otakola tolya kati ate mu Africa osobola okusula wa Muganda osobola okukola buli kimu ekitaliyo n'embeera y'obudde yanjawulo nnyo so bintu bingi nnyo factors nnyingi nnyo eziviirako abantu okuba nti bakyusiza obulamu bwe bukyuka mu ki okutuuka mu mbeera eyo so njala bbaga ti buli muntu mu Uganda essaawa zino we tuli musooke bw'obanga onoowangala sooka osikemu okuka ebigere by'emabega odde mu nkola ey'abajjajja father bwe munagenda ku sipiidi eriwo essaawa zino okuwangaala kugenda kuba kutono nnyo bajjajjaffe nazzi kuno tebaamiranga mpeke tebabakubanga mpiso olw'ensonga nti eddagala ly'omusujja gw'ensiri gwabanga mulluuza eddagala ly'ekifuba lyabanga bombo eddagala ly'okunyiga ebiwundu lyabanga sseziwundu eddagala ly'emikisa lyabangawo kayayaana biki byonna byabangawo eddagala ly'okunyiga abakyala lyabangawo na buli nekati nakuzana abakyala bwamala okuzala bamukuba mpiso ndi bamunyiga ebintu ebikyamu essaawa zino okitegedde so ebintu bingi nnyo betulina okuyigirako n'okuba nga tukyusa embeera zaffe eza bulijjo otherwise butakikole tugenda kusanga ebintu bingi nnyo edda kyeya kizibu waliwo omuntu ayinza oganiza sikugwangako mpiso sigemwangako njala weebuuze lwaki bajjajjaffe tebagema lwaki gwe bakugema kubanga omuzungu asinzira gy'asinzira n'agamba nti mulina Uganda owangala emyaka 45 ye Katonda
kubanga akimanyi bukyanga atandika okugema akuba buuka bwekyo ekirwadde kyaga nti akugema ng'abutayiminze nti mu myaka ana ojja kuba oyise Windows ng'owedde kye bayita World Population Control nga bakontroling abantu mu mbeera zaabwe. Y'ensonga lwaki buli ddwaliro w'ozaalira omwana immediate bamukuba akayisaako ne bagamba ddayo buyise nga 8 akula entegeera ya nte ya mbuzi ya nkoko n'osanga omwana muto alina pressure alina alusa alina sikoserozi alina simebiki yeye enteekateeka gye batuteekateekamu. Njagala okwata omwana omu nga si mugeme n'omwana omugeme obateeke wali ojja kulanga waliwo enjawulo y'amaanyi nnyo. Kwata omwana omugeme n'omwana atali mugeme obateeke waliwo enjawulo y'amaanyi nnyo wakati awo mu bantu ababiri ofune okutegeera nti ebintu bye tuliko tulina okukyusa obwongo bwaffe ng'obudde bukyali. Kati gwe simanyi nafunye ssenyiga ogenda kumira mpiso simanyi vitamin ogenda kwetta. Gwe wava ku mmere ya bulijjo olya simanyi pizza simanyi KFC simanyi kasasiro yonna ebyo naye mulya butwa bwerere wikizi okke musobole okulya obutwa mu mbeerewo nenjala bagamba nti sooka otunuleko kemabega omuddo gukyaliyo. Edda twabanga n'abagabi b'eddagala ku kyalo ng'anoga eddagala era nga liwonya. Twayinanga abasawo nga bo ajja kuwa eddagala ogenda owone takubye empiso takukoze eki n'akunogera eddagala n'alikuwa. Kati baasaanawo baagenda tebaliiwo. Kanjala bagamba ssenyiga agenda mu maaso n'ebifo biri mu baana ebintu bino biteeketeeke. Abaana bamwe babagema ekisooka. Empewo ya Uganda tekyali seefu. Obunyonyi bumatalisi obwetoola mu ntebe Wakiso, Mukono, Mpigi, Luweero, Masaka, Kayunga. Obunyonyi bumatalisi mula buno obunyonyi butambula ekiro oba kumakya ennyo mungwa kumakya ennyo ne akawungeezi ennyo obunyonyi buba bulina ebintu byebukyusa mu bbanga okufuuyira ebintu ebitategeerekeka. Kati y'ensonga lwaki mutandise okuba temulwala mu ngeri etategeerekeka. Olw'ensonga nti empewo ya Uganda si nnungamu n'akamu egenda eyonoonebwa olw'ebigendulwa eby'abantu ssekinnoomu abaagala okukendeeza ennamba yammwe naddala mu ssebbendobendo wa Buganda. So njagala mwetegereze nnyo ebintu bino wammanga olw'ensonga nti bya mugaso nnyo. Eyo mbadde nnandazze nnyo ngenzeyo bugenzi naye tulikolawo olunaku olwa ne mbategeeza ebintu bino kubanga bingi nnyo. Edda nakyo kankibajjukize edda ennyo bajjajjaffe tebaakozesanga ddagala ly'amannyo lye toothpicks nedda oba Colgate simanyi bajjajjaffe baayinanga emiswaki gye baakozesanga okusenya amannyo ng'era bakozesa ebisiriiza bulungi nnyo amannyo gabwe ne gatukula. Era oli bwabanga yabanga anaanuka akamuba akamakawunya baakuwanga eddagala n'oligaaya n'olimunguza mu kamwa ewiiki emu ng'olisitedde. Ennaku zino osanga omuntu nga akozesa eddagala naye nga awunyanga kabuyonjo kubanga waliwo ekirwadde ekyamuteekebwamu nga takimanyi. Ate nakino njala kibajjukiza omwana yenna ng'olina ennoga ndoza onnoga gye tuyita kabootongo. Buli muntu yenna azaalibwa ne kabootongo naye era eddagala lya kabootongo mu Buganda lyaliwo na kati likyaliwo lwakuba mwalivaako. Gwazaala omwana n'ogaana omutwala wa jjajjawe bamunogere ekyogero eyo omwana oba musimidde entaana ya kinnyo oba fuuti mmeka. Ekyogero kino emigaso gyakyo gye gino wano wammanga. Ekisooka ekyogero kino bw'okimuteekamu oba omutangira endwadde zonna ezandibadde zimulumba mu myaka gye egy'obuto kubanga mubeeramu emiti egisukka 8 oba 10 kwe kubanga okugema. In fact mmwe abaddugavu ekyogero ky'oteekamu bebi bwo yebeera kwe kubeera okugema mu ddwaliro kuba bakolamu. Copy this. Ekyogero mu Buganda mu Bunyoro mu Busoga mwakufuula nti tekukyalina mugaso ne mugenda bali abazungu babatira empiso baganda bagema. So nga ate edda baazaalanga omwana ne batema ekyogero kya mitinga 12 ne bakifumba ne bakateekamu kanyo bakasibo ne kabeera omungana ne bakusooka bakanyiga bulungi ne bakateeka mu layini nga sikini tejjako simanyi skin rash ezisime biki. Era mwetegereze buli kubanyiga ekyogero Windows zo zikola kuba tanyigiza kyogero Windows ayiika kati bakyayiika Windows.
So ekyogero gwe mugaso gwakyo gusooka gwali gwa kugema ndwadde ezo zonna kuba n'amazzi bagatunywesanga ag'ekyogero. Ekyogero ekyo kirimu omukisa gutya. Banoga eddagala ebika ebyenjawulo mu mikolo ne bali kunaaza kyovula bakugamba nti omwana alina omukisa bamunaaza kayaayaana nga gwe woogera ntola application togulwa mulimu gwe buli woogenda mu bantu bonna gwayitawo gwayagalwa gwayina omukisa naye nga wagujja wakugula luddawa wagenda simewaaniko ebyo bigaso egy'ebyogero kugema ndwadde na mikisa kyovula buli akuba omwana alina emikisa bamunaaza kayaayaana sebo ne bannyabo gwe mugaso gw'ebyogero. Buli gwe banaaza ekyogero entegera yanjawulo gwe bagema n'empiso ng'ekyogero Windows mmye. Muzo mutegedde bulungi. Gwe mugaso gw'ekyogero bulungi nnyo. Ate ennaku zino abakyala n'abaami muyige okukebera ku baana bammwe ng'obudde bukyali. Muyige okukebera ku baana bammwe ng'obudde bukyali. Kubanga ennaku zino abantu tukyabategeera. Olwensonga tuvudde ku buwangwa n'ennono tutandise kukola byaffe. Owoza mwana akuze tafuna lubuto tagenda mu nsonga kuba bamugema bamuyiwa system. Omwana akali enkoko tekakyakola bamuyiwa system bagiyiwa ng'akyali mwana muto. Akali enkoko kafiirawo ddewo nga bamugema. Fedda bajina zikuno ng'abazadde baffe akebera omwana omulenzi ku makya ng'azuukuse ng'akebera akali enkoko ketawuluza bulungi nnyo n'amanya mwana omulenzi asaza kimu. Abaana abawala balina engeri gye babakeberangamu okutegeera nti balamu. Ennaku zino ng'ozala buzaazi ng'oteeka mu busuuka ng'okumuwala okuma kintu kyo kiyawo. Waleeta ebbanga tonomuga mwana ya complications nga tozitegeera. So tubeeko n'ebintu bye tuddamu okuyiga okweteeka mu bwongo okumanya ki kigenda maaso mu ggwanga na biki bigenda maaso. Mudde ku nnono n'okukozesa ebintu Katonda by'ewabawo. Katonda teyali musiru tuwa muddo. Katonda teyali musiru tuwa miti. Katonda teyali musiru tuwa magezi kuza baana baffe. Teyali musiru kutuwa kuza baana baffe. Mukitegedde bulungi nnyo. Edda maama yakeberanga omwana akali enkoko omwana alistedde nti alistedde. Bw'aba agenda okwetawuliza akantu kayimidde nti kyekyo tewali naye ennaku zino bala emuzaala beero kubanga temutegeera sisitimu y'amagulumero ne byakola. Okitegedde? So tuzuukuke tubaeko ebintu bye tuwokolera. Okuza abaana si kyangu. Vuddewo nyinza kunsongerera kuba ndaba gye mulaga sitegeere mwagala mbimanyi. Tugenze mu maaso. Mwenna Bannayuganda bali eyo ngenda bategeeza. Tulwana mu struggle muno okuleeta enfuga y'amateeka n'ebiragiro n'okubanga buli muntu yeyagalira mu ggwanga lye silwa kuba nti tulina byakukola. Tukitegeeza. Omukulembeze waffe omululu Robert Kyagulanyi Ssentamu yajja by'obufuzi. Teyajja nti yalina byakukola, ebyokukola ali abirina. Nga ne ssente azirina. Naye ekyamuleeta kwe kulaba nti ebintu byamaze ebbanga abisomako, byamaze ebbanga abira mu nsi zonna bikolebwa, byagala ateeke mu Uganda ensonga lwaki yajja yeesimbewo. Enguudo zimula mu Kampala embi, obutaba na malwaliro, obutaba na masomero, abaana mu butasoma, okufa nga temulina kye mulina, ebyo byonna biva ku nfuga mbi, abaana bammwe okuwambibwa n'okuttibwa si bwe kirina okubeera nedda. Omuntu wabazizza omusango avunaanyizibwa era bwe gumukka mu vvi n'asibwa. So si kukwatibwa, so si kuttibwa na kuba nti atugulnyizibwa ku mbeera eriwo nedda. Mu ntandikwa Katonda yatuwa obulamu tugende tuzaale twale era buli omu yeyagalira mu nsi n'akuwa omumwa ogwogera. Ne tuteekawo ne ssemateeka gye tuyita constitution ng'ewandiikiddwamu eddembe ly'obuntu okweyogerera okulondako n'okwesalirawo. Kati omuntu munno bw'abanga ye dictator tayagala mugambako ebiseera bisinga akomekkereza atandise okukozesa obuyinza bubi okuwamba n'okutta n'okuzikiriza n'okuyimiriza buli muntu yenna amugambako. Yembeera lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu yajja. Kati gwali eyo nga weebuzabuzanga ng'afukaanaaba ng'ate ogamba oyagala enkyukakyuka, ogamba nti oli mwavu, toyina mulimu, ettaka lye baalitwala, naye nga toyina ky'osobola wadde okusharinga oba okupostinga oba okukola comment
kitegeeza nti tolina kyojja kukola. Agali awamu ge galuma ennyama, nkiddamu agali awamu ge galuma ennyama. Okweyawulamu tuba tugenda kugwa. Kati tuba Kyagulanyi Ssentamu bw'abanga yajja mu Uganda n'agamba nti kimala tukole kino, yali si musiru kubanga yali ayina enteekateeka ennene liri Bannayuganda ate akyagirina. Ensonga lwaki buli Munnayuganda kati akulamu n'amala okusoma osaba passport, osaba yaki, kubanga by'olina okufuna mu Uganda tebiriimu nenga ate byalimu. Goloza lwaki mu Uganda ogula ettaka ne baga nti waliwo ate ettaka ly'oguza empewo nga chairman yawandiiseko nanyi ttaka yaliguzizza oli najja n'ekyapa nga kifaanagana n'ekikyo kubanga ofere bungi nnyo. Goloza kibaga nti atalina ssente singa musango mu ssemateeka mu kiri. Ssemateeka kugamba bw'atyo bw'olaba omukulembeze yenna ng'atigaatiga ssemateeka nga takyasobola kumaba Bannayuganda n'ebyabwe akuwa options 3 z'olina okukola okukyusa obuyinza mu ngeri yonna esoboka. Option esooka yeruwa? Option esooka y'eyokuwandiika ekiwandiiko kyo n'okiweereza Parliament n'ogiga nti ebintu bino munyigiriza eddembe ly'abantu. Option ey'okubiri kwe kukwata n'owandiika ekipande nga kuliko ensonga zo ne banno ne mutambula ne mwekalakaasa mu mirembe okulaga obutali bumativu olw'enfuga embi n'effutwa ebiri mu ggwanga. Option eyokusatu singa byonna bigaana ng'omukulembeze ali wamenye ssemateeka avudde ku nfuga ey'amateeka, ssemateeka akuwa obuyinza okumudifendinga obutamumenya ng'okozesa amaanyi Museveni ge yakozesa kwe kukwata emmundu ogenda mu nsiko okudifendinga ssemateeka. Munnayuganda situka odifendinga ssemateeka wotangire ssemateeka nga ssemateeka talinako kuwa kudifendinga. Kubanga otogerera ssemateeka alabika akooye buli muntu kati amateeka gatwalira mu ngalo. Nkiddamu buli muntu kati amateeka gatwalira mu ngalo. Oli nakubira essimu ng'akutiisatiisa naye ng'essimu zonna mu ggwanga mpandiise. Essimu gyakubirako evaluddawo empandiise tasobola kufuna ku records. N'oggulawo akawunti mu banka nebbako ssente zo ne batakuwa kiddibwamu ne ssente batabazikuwa. N'ogula ettaka lyo oli najja n'alitwala n'agattako n'okussa mu kkomera nga n'omusomo okusibya teguliiwo kubanga akozesa balooya akozesa kooti. Oli natta omwana wo n'omuziika n'okigira nti yamusse nga tolina kyogenda mukola. Najja ku lumbe n'awa n'ababugo ne bamuwa n'akazi n'ayogera n'akinnambuka n'atambula n'agenda. Naye ng'ate ssemateeka agamba nti omuntu yenna ateebereza okuba nti yenyigidde mu kikulu eky'okutta omuntu akwatibwa. Nosanga Parliament ng'abagirimu abagiteesezaamu bonna bannabyabufuzi abazzi b'emisango. Mu nsi ezikulaakulanye bakyalinamu akafansonyi omukulembeze yenna waakolera ensobi gamba ng'okola statement enkyamu eri abantu oba yalizayininze. Ne bakukwata ng'oli mukulembeze nga wayenze ku muko omusajja oba ku muntu yenna tali mukazi wo oba walizayininze. Ne bakukwatira mu bubbi bw'ettaka oba walizayininze. Ne bakwatira mu bufere oba walizayininze. Ne bakwatira mu bubbi bw'obululu oba walizayininze. Naye mu Uganda Parliament ejjudde abakwasi b'abakazi. Parliament ejjudde obwenzi. Parliament ejjudde ababbi b'ettaka. Parliament ejjudde abakungu ba gavumenti ababbi. Parliament ejjudde abatemu. Osuubira ki kigenda kubeerawo? Tekina kigenda kufuna. Ye omugenzi Idi Amin Dada yagobako Parliament ye nga bateesa majjani ga gadeniti n'agamba kino kisobola kubeera nakyo kino ekiyumba kankigalewo. Yali musajja mugezi nnyo. Nina okuba nti bano abeebuzabuza bafuka banaaba akulaga nti demokrasiya waali. N'akuteekerawo Parliament n'agimultiplyinga okuva ku bakanga 218 n'abagenda mu 6 bateesa ki? Majjani meereere. Kubanga ye abakozesa okuyisaawo amateeka ago n'abalaga nti ayisizzaawo amateeka muki amatuufu naye ng'akikoze ku lwe ng'omuntu kuyambanga ye. Kyokka tubaga nti constitutional 1995 Museveni yagyekoleranga dictionary ye oba yagyekoleranga ekitabo kye muwandiika ebyagala okukola.
yensonga lwaki yeyisiza mu bintu bingi nnyo emuyambanga ye bwanga parliament yokuwa obuyinza to demonstrate ne bateekawo public management order bill nga tekukkiriza kuyimirira mu kifo kyonna kwogera ku nsonga za byabufuzi eba tekyali constitution. Constitution bekuwa obuyinza ndi Munnayuganda yenna omuwa omusolo oteekeddwa okujjanjabwa obulwadde obujjanjabwa bwere mu malwaliro ga gavumenti nga tosobola kufuna ddagala kuva mu lagwadde okujjanjaba kitegeeza constitution emenyeddwa. Kati gwali wano gyala nsooke kunyola ekintu kino kitegeera kye baayitanga okuza n'okuteekateeka abaana mu ggwanga kyekino wano wammanga. Buli muzadde yabanga amaka kye tuyita okutandikawo famire. Abazadde abasinga batandikawo famire za ku myaka 18 n'azaala abaana n'ab'obulenzi n'abasomesa. Naye edda buli mwana yawezanga emyaka 18 nga mulenzi nga tuli mu ssomero. Wagendanga okuweza emyaka 18 ng'osobola okwesakira okusaka okumanyi. Kati kankunnyonnyole. Edda nga yo Seritani najja ne bwe yalinga amaze okujja. Omwana omulezi bwe yazanga emyaka 18 kitaawe yali yamutendekanga n'obukugu okuba nti asobola okweyimirizaawo ng'omwana atya. Amanyi okulima, amanyi okwekolerera, amanyi nti nina okutandika famire. Kati okusaka kwekuluwa. Edda ennyo ffe bajjajjaffe baabeeranga n'amataka nga tukera tulima ku makya nga tunagenda kusoma twakeranga ssaawa 12 olumu 11 ne mugenda mulima yulimbirwa ssaawa 1:30 ne mudduka ne mujja ne munaaba ku ssaawa 1:30 ne mwambala ne mugenda ku ssomero ne munnyuka ssaawa 10 zibasanga waka ne musooka muli ekyemisana awo kyali baddenga ekyemisana ne muzikwa ne mugenda mu nnimiro saa zigenda okuwera 1:30 nga muvudde mukomyewo. Eyo gye tuta experience. Kati wagezanga okuweza emyaka 18 ng'olumala okulima emirimu gya waka olw'omukaaga twagendanga okusaka n'ogende wa neighbor n'akuwa olubimbi. Olubimbi olwo ng'ogenda ddulima ggwe nga ggwe either akuwa ssente oba agenda okukuwaamu akabuzi oba agenda okukuwaamu akamu n'abagookya. Kati bwawozanga emyaka 18 either kitaawo yakwatanga ssente n'akugulira ekibanja oba yakuwanga ku kibanja ekikye n'otandika amaka gago. N'osimba emmwanyi, n'osimba emmere, n'okola by'okola, n'obanga omwana agenda okuweza emyaka 25 oba 30 nga naye mugagga fugge. What happened today? Byonna byasaanyizibwawo, tebikyakola, y'ensonga kati abaana ab'obulenzi bafuuse ba smart wire. Bangalo bunani tebaagala kukola. Ekintu eky'obulabe ennyo. The moment omusingi gw'amaka gwe bayita omusingi gw'amaka ye musajja bw'abanga tasobola kuyimirizaawo makaage ebanga jjaba. Kwe kufuuka smart wire batandise obbawasa. Eryo eggwanga liba lifudde. Omusajja abeera buvunaanyizibwa. Eba kubuuza nga omusajja y'ani omuddanga muti omusajja buvunaanyizibwa. Eba kubuuza nga who is the man? Answer is a man is identified as responsibilities. Never banga omusajja tanda responsibilities oyo si musajja bwe buvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa omusajja kwe kubanga amaka, kwe kuwasa omukazi, kwe kuzaala, kwe kulabira mukazi we n'abaana be mpaka Katonda lw'anamujjula. Oyo gwe bayita omusajja. Ne kati abasajja ba leero osanga ayambadde akagatto akakubye eddagala ayambadde suuti asibye omusipi balina kati n'obusanizi babeera n'asiba enviri n'agenda mu jimu n'akola akanyama n'alinda abakazi nga naye yeetunda. Kati betuyita abavuka ba leero eyo tewali ggwanga eryofu batuyita basimati eryo eggwanga liba fu nkiddamu. Eggwanga nga abavubuka bafuuse ba smart wire nga beetunda ku bakazi nga tebaagala kukola. Wasanga omuvubuka yeekuba lip balm, yeekuba make-up, yeesiiga ebizigo, ali mu jimu, akola 6-pack, oyo si musajja mukazi munno, abalako kusiba busibi wiigi. Eryo eggwanga liba fu, ekitaaliwo luli. Kati eggwanga, mbabuulira omusajja y'ani? Omusajja ye muntu alina okutuuka ng'atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. Abasajja batabakyatuukiriza obuvunaanyizibwa, eryo eggwanga fu. Tugenze ku bawala. Amaka agabangibwa olw'okuba nti ebyobufuzi mu Uganda byakyusa buli kimu.
abaana ab'obuwala tebalowoozanga ngako kugenda kutandika kukola na kutulugunyizibwa egyo muli mu Saudi Arabia oba Dubai oba wa n'okukozesebwa mu bikolwa ebitakkirizibwa mu mateeka. Omwana omuwala yakuzibwanga agambibwa gwe nakazadde w'eggwanga. Omulimu gwo kulabirira bbaawo na kulabirira baana bo bakuza. Era omwana bwe yakulanga ng'omuzadde amaze omuzala omwana omuwala, omukyala azadde omwana bwe yakulanga yazzanga omuzigo. Kye tuyita okukyalira abakadde buli weekend. N'omutwalira amata, omugaati, bulubandi, sente enkalu na buli kimu. N'omuleta n'abazzukulu n'abalabako. Weovunaza abakazi da tebaakolanga buli kimu omusajja alina kimuwa. Kati olw'okuba nti eggwanga fu economically, socially, politically, abaana abawala bafututta obuvunaanyizibwa bw'abasajja. Nti kati bw'amuzalamu omwana muvubuka adduka, mukazi alina okulabirira omwana. Y'ensonga lwaki bakazi battu basinge bagenze ku kyeyo bali mu Saudi Arabia bafale mu Dubai kubanga abasajja twatutula obuvunaanyizibwa mwali temuteekeddwa kukola. Yatengedda tewali ngo bino simanyi divorce. Tewali nga osimanyi tugabane ebintu automatically in the moment omusajja akuteeka mu maka ge oba ofuuse part and parcel of his life and you were entitled a share on his properties automatically without question, without going to courts of law, without going anywhere. In fact, go like a custodian w'ebintu by'omusajja. But reason being, nti ensi egenda ekyuka, abasajja tebaagala kukola, bwe bawasa abakazi tebabateekako obuvunaanyizibwa, y'ensonga lwaki kati buli kintu kitandise okugenda vice versa against the norms. Try to manyi mukitegedde bulungi nnyo. Kajjala bagamba basajja mmwe ne bakazi mmwe. Gwagala toli mbebufuzi, we can restore each and everything which was destroyed by Museveni and the white people. Because tukyalina obudde. Tugenda kikola tutya tulina okwekwataganyiza wamu tujjeko gavumenti y'abaana basajja bagwira abanyamulenga abajja mu Uganda bebagyonoonye buli kimu. Gwe n'okwate munno okubenteza munno nga talina kyakukoze n'otwala ettaka lya munno nga talina kyakukoze ne mubba ensimbi z'eggwanga ne muzisaasanya mu bintu ebitalina mugaso nga temulina kimulumiriddwa. Embuzi ezaabitanga zino n'ova mu Uganda ewwo ng'eddagala terimu malwaliro tewali ddagala n'ogenda n'ofiira mu America n'ogenda n'ofiira China n'ofiira Turkey n'ofiira India naye ng'okimanyi wano abantu abandi bandi bakulambudde emulago we bali eddagala weeriri. Abasawo b'emulago mulago basomanga abali Japan, basomanga abali China, basomanga abali India, bonna basoma kyekimu tewali notices basoma zitafaanagana. Ne mmwe mentality y'abakulembeze kubanga muli mabbi temwagala kutegeera kintu kino. Mwafuka nsomba byuma kubbasereza mu musolo kubonya abona banna Uganda. Kajira kubuuza, if a minister can afford to go outside for medication, what about the poor Ugandan who pays that tax? Nkubuuza nakirijja gwali wano ali Saudi Arabia wagenda kukola n'esserezo zibbibwa ni azibba Museveni namukasaali mukatale nateete saawa zino olwadde ne ka clinic tosobola kufuna muddagala nga sente osasula omusolo mukatale ke nateete ofunyamu luddawa ye minister tegwa sasulira omusolo n'agenda e India n'afiira nge mulago teri ddagala ni abasinga otegeera. Then people say, mvude ku politics, sigenda kwogera ku politics bombo clat. Ogenda kwogera ku ki? Buli kimu kiri mu politics, amaka gali mu politics, amasomero gali mu politics, naye kenyiro libya bufuzi. Ekitegezo kujanga go toyina buwongo mu mvude mbyo bufuzi. Ne mukerezia mulimo byo bufuzi, muzikiti mulimo byo bufuzi. Buli kye twogera kyonna kiri political. Kiri political. Lwakuba nti bwabateeka mu akatengo siwe bakuba omuntu esasinganze nti Kutiachi. Why did they Saudi Arabia? Before Museveni's government, how many Ugandans were exported to Saudi Arabia? How many Ugandans were exported to Dubai? And those who used to go abroad, they are going there just for tour and business purposes. Nchidamu, before Museveni's regime, teri mwana wa mugayi wa muntu wa musogo munyankule mukiga agenda nga kuba kye mu housemate alijo kubanga government ezaliko zali zisetting de mu Uganda nga ndofuna omulimo abantu bagenda ng'ebweru ng'agenze purpose either kugenda kulambula oba kugenda kusuubula eje mwawulira nga tugenda Thailand, Bangkok, Horora, America wa kati Dubai yafuuka ekintu ekyo era bwe mpuli omuntu gwegerebye nga alinganga atamanyi history wa Uganda gye nvudde nkusekerera.
tulina buli kimu ekisobola okubeeza bannayuganda bonna. Tulina buli kimu nga tewetaaga genda Saudi Arabia, tewetaaga genda Dubai, tewetaaga genda mu America, tewetaaga genda Qatar. Singa tufuna obukulembeze obutuufu bwe buluwa. Tulina abantu ye capital asookerwako okukulaakulanya eggwanga. Kyekisookerwako. Bw'oba ensi teri mu bantu esobola kukulaakulana. Ensi ezisinga okukulaakulana ku speed mwe muli Russia erina abantu, muli China erina abantu, muli India erina abantu, America erina abantu. Buli muntu omu neoba ng'osasula nusu 10 buli lunaku contribution towards the taxation in Uganda, kitegeeza eggwanga ligenda kula. Ekyo nga tukivuddeko. Uganda erina natural beauty esobola okusikiriza abalambuzi across the world okujja okulambula. Tourism ekyo ne kiggwa, sente ziba zitumala. Tulina natural mineral water, amazzi aga Lake Victoria n'amazzi amalala ng'ensi zonna tezigalina. Tegeetaaga kufumboganywa bunywi kya bugagga. Tulina natural mineral resources, tulina ebibira byonna bisaanyizaawo. Tulina golodi yenna bamubbye, tulina diamond bamubbye, tulina mabo bamubbye, tulina amafuta bamubbye, tulina uranium bamubbye. Ebintu byonna nga byali biteekebwa katale, buli sente zivaamu nga zizimba amasomero, zizimba enguudo, zizimba buli kimu, zizimba zimolls, ebintu by'obuvunaanyizibwa singa Uganda ebirudda wa. Bwibyo temwagala kumanya mutwagalako, tetwogera ku byabufuzi. Tulina ettaka egimu kwe tusobola okuteekako commercial farming wa commercial agriculture. Tugenda kulima Uganda, tugenda part of Uganda, tugenda gifulanga ya commercial farming. Gamba okulima kasooli, muwogo, obulo, muwemba. Ng'emmere eno yonna tulina amasunsuli okutusobola okususulira emmere tugenda ku international market. Nga tugitunda tufunamu ssente ng'ettaka. Kubanga mu Uganda tusobola okulima season 3 zeziriwa. Okuva mu January enkuba okuva mu January omusana gwakamu tugenda kuyingira ogwokubiri enkuba n'etonnya. Nga tetwetaaga irrigation. Eyo season esooka. Season yandibadde yingo eyokubiri wakati wano omusana nga gwaka awo tusobola okukozesa amazzi ge tulina aga Nile okufukirira kuba amasannyalaze tugayina. Season eyokusatu yeri mu gw'omwenda paka mu December ng'enkuba etonnya. Tulima season 3. Bulaaya balima season emu. Season emu. We can afford to use the 3 seasons. Okulima emmere gye supplying e Congo, South Sudan, Kenya, Tanzania nga tulima bulimi. Ngera kubuuza. Gwokimanyi nti waliwo ensi nga zo ziyimiridde okukulima. Ensi zonna ez'omu Caribbean Islands, zola zi Jamaica, zi Panama, zaani, ze zisupplyinga bogoya mu nsi yonna. Bogoya gole Dubai bamulima Dubai. Ava Panama eri mu muwayo oba South America gyava. Emiyembe gyolima giva Georgia, giva India, gimu giva Kenya, giva luddawa. Engano nga tetunnamanya nti gundi Ukraine erimu olutalo, tetwamanya nti Ukraine esinga okusupplyinga engano mu nsi yonna. Emala funa olutalo ng'engendo n'egenda waggulu. Ukraine bulijjo erimu engano. Naye nga leero nti Ukraine ekyo ekitunda ng'ogyeko tuba tumanyi yeyirima kati bwe toba nti yerima engano kye kyatuuka katale k'engano kayonooneka. Tusobola okusupplyinga Africa yonna emmere ng'ogyeko n'amafuta gano ge mulina. Ebyobugagga bye tulina bingi nnyo. Tulina abantu. Kye tuyita human resource weekiri. Kye kiriwa. Kizibu nnyo okusanga ensi ng'abantu ba united. Eba babeera divided. Ne mu Africa Uganda we can unite. Okuwa example. Edde nnyo mu Uganda gwe bwe wafiirwanga wakanyanga kimu kukungubaga Kaaba. Kyokka totekamu wadde 11 okuva ku neighbor asooka okwetola ekyalo kyonna buli omu agenda kujja n'omumbo gw'emmere nga bamaze okugusiba bulungi nnyo. Bagenda kujja n'enku, bakigenda kukima amazzi, bagenda kuddukanya omukolo gonna nga tosipeeninze wadde n'ekikumi gwaga gwokukungubaga. That is what we called unity. Before, but not now.
ekyo kyaliwo nga ofiiridde omukazi wo mwana wo gwokanyawo wekitalo nnyo mwana ng'afudde baneiba oba mu lugwala oba mu dinka oba mu nyolo oba mu kiga nga bakimanyi that is the norm the traditional norm in Africa ne Uganda mu Buganda ne wala wonna gwokaba bukaabi nga baleeta buli kimu nga bakikolera bayinza n'okukuuma for 7 good days ng'abantu bwe balya banywa nga teri abakutte nga tosasudde n'ekikati fiirwa oba yalategera nti ensi nkambwe fiirwa. 1 olina okutegekera abajja okuziika n'abeekyalo bennyini gwolina okubategekera okulya okunywa tenti okusima entaana nga n'omwenge abeekyalo bagugula be basima n'entaana ku bweteri bya funeral service simanyi kasasiro ki n'ekisooka omuntu yafudde tugenda muziika dde okusima entaana kwetaagisa ssente funeral service miliyoni 4 kudda waggulu bayina okulya kyobola nti kuziikira ku zino omuntu ofa leero ne bakuziikirawo olwaleero oba n'okuziika enkya oba oluddewo enkya edda bassemakale bannamakale bazikiriranga twabakuumanga ekitono ennyo ennaku nnya ng'oli mu maka go okajjadde onyumira ennyumba mu nnaku ezisemba kati olufa babanga tukuwonye gendo tukuziike. That's the world right now kubanga tulina ebintu bye twavaako ne tudda ku bintu ebirala semaka n'ofa n'oleka fula ne bakuziika mu nnaku lumu azifu ntibadde bakwewonya kubanga ebyenfuna bibi embeera mbi bino ebintu muntu ayagala kuwulira betwani batulisetting ebintu bino gwe n'ofanga akali bakuziika olwaliwo edda tewakulanga na mmere edda emirimu gyabeerangawo baga nti omwana agundi yasomye ku kyera afunye eddeguli nti ng'ekyalo kyonna kigenda ku benefiti nga muntu yafunye eddeguli kati gifuna tebaagala nakumanya bo wasomye they don't want to know bo wasomye kasa they don't want to know kubanga toli kyamugaso eri community kubanga nawe ogenda fuka job seeker edda omwana yafunanga ddeguli ku kyalo ne bagamba wa Peter Center mwana yafunye eddeguli yasomye ekintu yasomye busawo mukama yebazibu eddaliro ku kyalo bere ku district omwana center mu gyakola buli muntu yena gwamanyi ku kyalo agenda mukwata bulungi nnyo kubanga bwevunaanyizibwa yaddizanga community kati so mbagala tebagala kumanya oba wasomye tewasomye tolina vali yogenda kwogera ku kyalo yensobi gye tulina kati ebintu byetwerabidde ebintu bino byonna byaliwo tubagamba Museveni n'abyonoona ye tubagamba okuzza omulowooza musimi tukola propaganda simanyi biki bintu byetwogera ku bimanyi bulungi nnyo edda tewalinga looni bisimengeze bakola tiriziriyo buli muntu yayinanga omusiri gw'omwanya kitonyo eka 2 buli muntu yayinanga eka z'ebitooke ayina eza mwogo ayina eza lumonde ayina ezaki ayina embuzi kati genda ogula embuzi emwezi alobona busatu ogenda okulya ku makyalo ng'omubbi yabututte edda kubanga abantu tebaagala kukola tebakyalina mirimu obubbi bukuliyetingirwa lwa unemployment obubbi mu Uganda bukuliyetingirwa lwa unemployment butalwamu mirimu teryazala mwana nga ayagala kubeera mubbi teryazala mwana nga ayagala kwetunda oba malaaya taliyo teryazala mwana nga ayagala kufuuka kadama taliyo ne system yakufuula ky'olina okubeera kubanga buli muntu alina okukola oli mu kiumbe saa zino obonaabona si kiwandibaddemu wandibadde oli mu maka otebenkedde olina omulimu okola olina capital edda bakyaffe bakolera ku mitwalo 10 kakadde ng'oyo capital w'amaanyi nnyo ne kade wane miliyoni 10 tezikyasobola kukola wobuuzi ki ekyatuukawo what went wrong but you can't ask questions because you fear musime envudde by'obufuzi kyekyo we need to ask questions and we need to get answers because this is our country we can't keep quiet even though we are intimidated but we are not going to accept this intimidation we shall keep talking whoever goes others will come up or others will raise ne omugati tugenda kusirika musomera ati dewati gendo kyalungo fa kubalala gendo gwetyaluno viveka bajja kwogera fe tulina ennaku ku mutima abintu bye twayitamu nga tukula tetubirabako n'owerera omwana atuuka ku university n'ava ino kakati mukoledde mu kyate kati n'omusindika ku internal affairs n'agenda afuna passport kakadde n'omusindike bweru n'afuna emitwalo n'agenda afuna miliyoni naye ng'akugamba taata nsula seebase batukozesa omusana gutwokya taata batuliisa bubi sennoziza nga tezina kizigenda kunokola emyaka 5 nga tusobola agula poloti n'osindika omwana mu n'omusalamu ekibumba n'omusalamu ensigo ne bazitunda si kye bunu kyeyandibadde ayagala
eno message njagala gisindikira buli yenna eyavudde eno yogotanyanga asabira emizimu gitali gije ngwavudde mu politics webali nnyo balire ddala amamesa amaji tegesimira bunnya mwatulabye kutubeetu mwebale nnyo mwatuyambi kuba tuba tulina omuyolero mungi nnyo atamanyi kwogera bya bufuzi najja kubanga alina essimu yayika Windows najja nayogera kubanga alina essimu kuba tamanyi politics tamanyi na history tamanyi kwogera nsonga zino ninajja mwebale nnyo balire ddala munnaffe mutulabyeko nnyo era bobanga nawe ina akatengo kwate essimu yo n'engalabiyo giteeke mu nsi omugende mutuleke tugenda kwogera ensonga zino kubanga tulina ozoogerako tewali nannyini Uganda ffenna tugivunzanzibwako 10 ku 10 kubanga lwokera n'ozaala n'owerera omwana onaafuuka engajaba ku kyalo teri agenda mukuyamba kuga olina omweyambako wekka kyetuyita olwoyawo mu nnyindo kwati gwadde neyokubya lubale musime ensonga muzoogere mbakubiriza omulanga buli yavudde musime simanyi sinze natiddemu genda teri yakuyita yali yakuwa application genda tujja zoogera okitegera buli yatidde kirungi nnyo kutya genda tukolaga nankwezenge amamesa amangi tegeesimira bunnya Uganda Museveni agenda kujja kugamira yakozesa abantu bameka yasooka n'abantu 27 yagenda ne Uganda bagenda amwegatako bwe gasimpola mpola era nabo abaatya koza mu musoso kutya eri abaatya ngemundu evuga eringa emberenge bali ayo tutugendayo naga tugenda kyenkolesa kati gwaga nti wagivudde simena tidde mutu yambi kubanga enkwezenge nyingi n'amamesa amanyi tegeesimira bunnya katusigale ng'emmesa entono nnyo tujja kakata Museveni tumukolokota empaka lwanaavaako gwawuliranga otidde genda olya munange gwawuliranga otidde genda eno embeera y'obufuzi gye tuli mu Uganda enoonya wakuzaalira naye tennalaba wo mwate ntidde nnyololo otyaki otyaki ebyobufuzi biri mu Uganda kati biringanga loogi etiya nalonga adduka mu loogi ajja awonyera gwembeera oyingira loogi tegubuuza nalonga ekyekimudusa mu loogi bw'atembeera mbu oyingira loogi bibyobufuzi bye tuli mu Uganda nalonga badduse mu loogi nga avudde ekimujja ekika kati ate gwembeerera mbu oyingira ye Uganda kati gwoba otidde eri abatate bagenda giyingira kati mukulu mutuyambe mugende ffe tujja sigala bagenda okukola kata Museveni mpaka kubanga tumumanyi tumumanyi bulungi nnyo gw'ate omwogerako biki bajja kukuba akatayimbwa mu kibunya ngo jozunga nenenene simeva kugula minu bajja kukuba akatayimbwa akakubya n'abamuna bya bufuzi ojja tuke mulago edwaliro teririyo ebyobufuzi bitadde eddagala emulago mujja kufuna ebizibu bajja kugoba mu mudala bajja kugoba ku mudala ekatuwe mu katale lujja otutegera nti ebyobufuzi bikyaliyo kati njala fundikira vidiyo buli mbuzi ya bitanga ne nakabegi gyosangega nti evudde ebyabufuzi eyo koodi bagitaddewo kutiisatiisa abantu ntiddamu bw'osanga nakabegi ya bitanga ne ssekabegi ngega nti nvudde ebyobufuzi eyo koodi kutiisatiisa abantu kubanga sisitimu ya Museveni yakutta na kutiisatiisa kati gwe totawaana eyo nakabege gigamba otulabyeko nnyo amesa amaji tegeesimira bunya period tambula ogende omuleka agende tugenda mu maaso so ngambe Museveni bamukubako ne adduka emisinde n'amagye gonna ne buli kimu ne bakikuba n'adduka n'asigala n'abantu nga basatu n'omugamba soko nonyi kayira n'amuyambako muzengulu mpaka nakatebe amala okumutuusa engu n'amala n'amutta kati ezo koodi muziveeko simena vudde ndo mutu yambi amesa amaji tegeesimira bunya ezo embuzi zinakabege muzigambe mutulabyeko mugende tibakutiisa
bakutiisa ngani okitegera tebakutiisa network ayo bajja gikwata muno tujja tambulirawo ndowooza obudde bugenze kuba nkimanyi mwagala kukola mirimu mirala njalo bebaza nnyo mwena wabaddeko ndoza tujja kusinkana ku lunaku olwokutaano probably tujja kusinkana ku lwokutaano akusabiri eza bulijjo sijja kulwayo olw'ensonga nti mmanyi obudde mwina butono kale nno buti njalo bebaza nnyo mwena bannayuganda basobodde okubeerako nabagisharinza mwabale okubeerako mwabale kwagala nsi yammwe temutirira nsi yammwe eyo Uganda ebakakatako mu ssemateeka agamba nti amaanyi gali eri bantu era basala okulwa eggwanga lyabwe oyo yenna agamba nti yatidde alina akatengo aba tuyambye kubanga mmesa amaanyi tegeesimira bunnya ate tetujja kutuuka ffenna eri abajja okusigala eri abajja okutya eri abajja okulya eri abajja okubuzaabuza abantu kati gwe salawo ludda kirwoliko tukyagenda mu maaso b'ovuddeko bw'ovaako ng'ovaffe nga tugenda mu maaso mukitegedde bulungi nnyo abategeera ensonga mbaagala nnyo n'okubajjukiza nti kikkakatako kwagala eggwanga lyo kubanga mu ssemateeka mu ekiri atamanyi buvuuna buvuddo bwa nsi era tumanyi gy'ejja kulaga era atamanyi nti buli kimu kyokola kirimu ebyobufuzi oba omala biseera sente z'okutte mu ngalo kuliko Bank of Uganda not Bank of Museveni power belongs to people you are the owner of that country not Museveni remind you that Museveni is a refugee who came with his mother at the late age now is the one destabilizing the country because he had lived in power for so long now he feared that any time he's going to be prostituted so that he can answer all the questions of all genocide he had committed in East and Central Africa. So, please don't be intimidated. Stay focused. Uganda is our country. We don't have any other country to go. If you want to be a coward, please vacate Uganda before it's too late because there are those who fought for that country. If they did the same, what would have happened after? So they decided to die for that country, to protect it, and to protect Ugandans. So, whoever said that is intimidated, please, it's a free entry and it's a free exit. You are free to get out of Uganda, but you are not going to become a Kenyan. You are not going to become a Tanzanian. You are not going to become NSA. You are Ugandan. You must fight for your country. Tolifuka mu na Kenya, tolifuka mu Tanzania, tolifuka mu Rwanda, tolifuka mu ani, ojja sigala nga bakubagamba ewammwe wanti mu Uganda. Ekikugambisa di Bank of Uganda kubanga Uganda is a country, si Bank of Museveni, chovola disere zokwata zonna ziri ligotenda ya gwanga Uganda si ya Museveni. Sente zokwata za ya bufuzi era zizidukanye byo bufuzi. Kati Buganda tolimi ya bufuzi oba weyama adamu mbugo. Kale muzukusengala bizammwe muvemu akatengo teri ajja batiisa abantu balwanira ensi ya mugisa nga weeri obuyinza buli mu ssemateeka kugamba gwalina okulwanira ensi yo ate olina ojjogerera era agenda ojjogerera bw'obanga omwogezi w'amagye ayogera ng'owendali ayita ku lutindo bw'obanga omwogezi wa poliisi ayogera ng'owamayuga ayita ku lutindo nga bati okwogera amazima gennyini nga bali ku ttivi bannamawulire boogera nga bameketa emberenge ezirimu amayinja oba ez'empogola kitegeeza eggwanga limu kattu ffe tulina okulyogerera nkiddamu bwanga omwogezi w'amagye ayogera ng'owamayuga ayita ku lutindo nga tasobola kwogera nsonga bw'obanga omwogezi wa poliisi ayogera ng'owendali ayita ku lutindo atunula bw'ati anti olutindo libalo naye kasita owendali ayita ku lutindo amu entindo satomayi wawakwata kato yenna nga abantu bw'aba batambula ku lutindo olutindo oluli olwo naye alamu entindo nnya tamanyi wakwata the same applies to w'amagye ng'ayogera abeera bw'ati tamanyi wakuyita oba akwata kati mu mbeera ye bwanga temusobola kwogera nsonga zina nageno ziboogerera so mulina okwezuula ng'obudde bukyali afa yafa nga tugenda mu maaso mukitegedde bulungi abantu balwanira eggwanga eryo goboga nti ovudde ebyobufuzi aha nkusaasidde wasomera ki omuto gwakumenyera ki bwa politics akulemye family nekulema okumanaginga politics oba akulimye okwogerako onoosobola okukwana omukazi mbuuza politics oba akulemye onoosobola okumatiza omukazi politics oba akulemye onoosobola okwogera eri master omwana wasomye nga talina school fees politics oba akulemye okwogerako emmere ogenda gijjawo nga katale tiriiko nga badde bagirimu babassa bamazeewo
bono tukemulaga nga teri ddagala nga tosobola kwogera nti mulago waki teri ddagala olwo politics aba kuyambiriddwa oba okutya okwogera ku politics nkubuuza politics alinga kwana mukazi omukazi tomalaga mugaga kigambo nakiriza omukazi omukumatiza obanga asaba akalulu kale batosobola kukwogera ku nsonga zimatiza muntu kumukyusa bwogenda kusobola kitegeza muntu vile nga mukyali abasobola obyogera tujja byogera abatyo byogera mutulabye kunyo mukitegedde bulungi nnyo kale kikuvunanyizibwa ku politics ali buli wamu ojja musangawo oba mu taxi oba mu bus oba mu butale oba ku boda oba mu malwaliro oba mu masomero oba luda politics wali toina ojja musanga toina ojja musanga buli wamu genda mu banka wolero ne bajja kutuma edaga muntu anagikolewa nabya bufuzi bajja kutuma ekyapa kikolewa wani kikolewa ku district yani erimu mu political system bisagala ku byabufuzi okola application ofuna omulimu government eri mu kiyefuge ebyobufuzi kiki oteesa ki ogenza okusaba passport eri under Ministry of Internal Affairs anagifuga government eri mu byabufuzi osaba visa gisaba ku embassy yensi yonna embassy gyogenze embassy ani agifuga government yayo ani afuga yobona byabufuzi byobufuzi ogenda bito oyizo kutabasa byobufuzi buli wamu mukaba nkumire neriddewo tukwatagane ku Lwokutaano sawa zizimu mbatumiddeko mwenna mwera. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.